Embassy ya Uganda esangibwa mu kibuga London ku ndagiriro ko esangibwa mu kibuga London ku Uganda High Commission Uganda House ku ndagiriro 5859 Trafalgar Square London WC2N5DX olwokutano ngala kuzomwezi 14 omwezi ogwokubiri omwaka 2025 okwakalakasa ko kujja tandika sawa 5 ez'okumwacha komekereza besa 10 n'ekitundu za kawungezi emiramu egigenda okubanga gitambulirwako kwe kuli okuteekawo okusaba kw'obuwaze Yoseriti Bahabulwa ne gavumenti ye bayimbule abasibe bonna abali b'ofiisa abasigaddeyo saako n'okumulagira alekerawo okukwata abantu abatalina misango gattako okukendeza oba okumalirawo ddala okukwata abantu okubawamba n'obuli bw'enguzi saako okutewola eddembe ly'obuntu mu Uganda bakutegeeza nti oyagala okumanya ebisingawo ojja kukubira bekikwatako aba National Platforms of People Power mu Bungereza bajja kukubira demonstration bwegenda okuba tekikugana gendayo tobaako kyotya eno demonstration gyeri ngana kuzomwezi 14 ya Valentine's Day kale gwe bonobanga maze okugenda okuva maze okuvaawo then ojja genda okole byolina okukola mu Valentine's Day. Alright, kano kakubiri nako kalango kagamba bwe kati. The Australian and Swiss NUPTA chapter human rights demonstration, a demonstration against rampant abduction, torture of political opposition in Uganda. Gino jimiruma jiwagenda kutandikira ko miramo giringa mukaaga. No police bond, no bail, gross human rights violation, harsh weaponizing of gangs, harsh threats by Mohos, and the demand for M23 to leave Uganda as well Congo. Wakala kasa kutogena kwa ndosomo za 18 omwezi ogolobere mwaka 2025 kujja kubeera mu bifo bino wammanga kujja kubeera ku Ugandan Embassy Geneva ku saa 7 n'ekitundu paka sawa saa 9 n'ekitundu then bajja kusembyayo ku United Nations ku sawa 10 ku saa 9 n'ekitundu mpaka sawa 10 n'emu ezakawungezi ngoyagala kumanya ebisinga ojja kubira bateesiteesi ku mukolo guno oba ku demonstration eno naffe sigadde ntono nnyo ke kakalango kabannaffe abe Switzerland saako n'aba Australia. Kale bwe tumala akalanga ako tugenda mu kiggula lugi n'akalowoozo then tulyoke tutandike video eno y'olwaleero. Alright, genda mu kiggula lugi n'akalowoozo. Akalowoozo k'olwaleero njagala kaweleza buli comrade na gy'oli ng'okola video ku social media platforms zonna ez'enjawulo kana akalowoozo njala kagende gy'oli. Ngenda kajja mu njogera egamba nti obutamanya tebukugisaako musango ebiseera bingi nti abantu bangi bakozesa obutamanya okulowooza nti bamanyi nga tebamanyi. Ngambaga bulijjo nti omuntu atamanya abeera muyizi muyigirize njagadde bategeeze. Buli muntu yenna eyeetaba mu kulwanirira eddembe ly'Abannayuganda okuvira ddala mu 1962 kutuuka olwaleero oyo aba ayitibwa muzira. Era lwakuba nti gavumenti ezaayita tezaalina mukisa kuyamba bazira balwanirira ggwanga eryo nga ne famire zaabwe ezibonaabona n'okutuuka olwaleero. Era n'abasajja n'abakazi abaganda mu Buganda abaalwana mu lutalo lw'ekinaana mpaka 86 bazze nga babanja nga gavumenti esobola basasulira bintu bye baayonoona oba byayonoonebwa saako n'abo abaalwana abatasobola kufuna kintu kyonna. N'abaana b'abalwanyi abaalwana okuleeta Museveni bali mu kubonaabona bali ku situlya balabala ya nfuufu. Ffe mu gavumenti yaffe empya gye tulwanira okuleeta y'amateeka n'ebiragiro buli muntu yenna eyeetabye mu lutalo oluggyako Museveni ajja kufuuka hero era ajja kubanga abalibwanga Munnayuganda alwaniridde eggwanga lye. Era ne wabanga afunye ekizibu tukyasobola okwogera naye n'okukolagana naye mu ngeri yonna esoboka. Buli muntu yenna bw'aba afunye ekizibu asaana okuyambibwa. Njala bategeeza mwenna Bannayuganda abali eyo nti abantu bangi bafunye ebizibu nga tebayambibwa mu gavumenti ziri eziwedde mu lutalo. Naye njagala okutwala mukisa guno okubaza President Robert Kyagulanyi Ssentamu webale kubeera musajja wa kigambo kyo, webale kubeera musajja atalya mu nsi y'olukwe n'atalya mu comrade lukwe. Abantu bonna abatuusiddwako buvune n'abatiddwa famire zaabwe okyaziyamba webaliyo balire ddala tojjanga okwo olw'ensonga nti kikkakatako ng'omuntu nti abantu bano baali bali mu lutabaalo kukyusa bukulembeze ku buli omu kufuna mirembe. Kati buli kyokola kyonna ng'okikola olina okukikola ku lw'abantu abo nga naffe tukusapootinga. Naye ku mitimbagano kuno kwe tuzungira oba kwe tutambulira
eri abatandise okufuula ennimi ng'ate bakifuula kirala. Njala kutegeeza ku comrade ali eyo. Twewale nnyo okukola information gy'otasobola kusitula na mutwe gwo. Lwaki? Ekintu ky'otasobola kiveeko kirekera akisobola. Nkiddamu gwe comrade ali eyo information gy'otasobola kusitula mu mutwe gwo girekera asobola ogisitula mu mutwe gwo. Lwaki? Tulwana ne dictator alina ssente. Tulwana ne dictator alina propaganda. Tulwana ne dictator asobola okukozesa ekintu nyono kyonna ku side ye okufuna kyayagala. Kitya? Baganda baffe bangi bafunye obuvuna battiddwa. Singa president yali musajja kufaayo kugamba nti family z'abaana bafunye obuzibu n'abattiddwa asigale ng'aziyamba. NRM ne ba NRM propagandalist bandi badde bakozesa ekintu ekyo ate okukuba president okukuba national platform. Kati president bw'obanga asobola okukwata mu ndyanga oba ekibiina ne kikwata mu ndyanga ne kisigala nga kiweerera abaana b'aba comrade nga kibawa ebyokulya kibaweereza school fees kibalabira mu buli kimu gwate n'ova n'ogamba nti ate kituoba okuleta tukitegeera. Njala kutegeeza twewala nnyo tukubisa ebintu byandibadde bitujja mu public ne president ekyo kyakola okuyamba abaana b'aba comrade bafamiliza ba comrade kye kimu ku kintu ekitufuula ab'enjawulo ku political parties zonna ez'enjawulo. Era kyakola kiri mu mateeka nga ye ge yateekawo nti buli muntu yenna omulwanyi alina omulaba mu ngeri yonna esoboka. Gwe bw'ova n'oga nti okuyamba abaana babamulekwa abattibwa mu struggle eno kiwa abantu abo bunafu obutajjaako Museveni. Ngera kubuuza abalwana eruweero Museveni batasasula bamwogerera biki? Abalwana eruweero Museveni batasasula bamwogerera biki? Kati mwagala naffe tugende mwagala naffe tubeere mu nkola y'emu etajjukira abalwanyi baffe. President ye ng'omuntu nabaga buli muntu ali ku social media kuno neyeetebye mu struggle amumanyi. Twewala nnyo tukozesa ensobi n'okulwana ebintu bye twagenda kusobola kulwana. Y'ensonga lwaki president buli muntu yenna aba ali mu struggle n'afuna obuzibu amakinga sure nti amukolako oba amulwanira okutuuka lwafuna eddembe lye. Ngera bategeeza bw'oba tosobola information gitegeera gireka abala bajja gikola. One, president kyakola kikakata ku kibiina kimukakatako nga ye era kiwa essuubi abantu bonna nti kyakola kiba kyakulabirako nti buli muntu mu Uganda ajja kufuna kyalina okufuna ng'omugabo gwe. Tetusobola kwerabira baganda baffe abafudde. Tetusobola kwerabira baana baabwe kubanga abaana kitaabo oba mama we yafiira mu lutalo olwalugenda okukyusa ensi. Bwerabira omulwanyi wo n'abaana bano bennyini baabafunye obuzibu. Kitegeeza nti gobo otayagala bantu bano kubayamba obanga agamba nti toyagala struggle ebeewo ate nabala tebajja kujja kwegatta kuba lwanafuza ekintu tajja kuyamba. Kati njala bagamba ekikola president kyakola kya buzira. NRM yerabira abaajo abakuba emmundu. NRM yerabira abantu abateeka ssente mu struggle okugireeta mu buyinza yabeerabira. Ffe ekyo tukisobola. Y'ensonga lwaki president akola bye kisoboka okuba nti ateekawo enkola eyamba abaana abo mu kubawa ebintu bya bulijjo okubasasulira school fees baba basobodde. Era ngenda kusaba Dimansita oba Dimansita mwenna abalina amasomero ag'enjawulo nga muli mu struggle naye nga secretly musobola okuyambako mutuukirire president oba mutuukirire ekitebe nga musobola otuwa basale ez'abaana baba comrade bonna abaafa nga basobola okujja okusoma ebisigadde byonna ekitebe kijja bikwasaganya president ajja bikwasaganya. Oba oli mu diaspora ng'olina essomero oba mu Uganda ng'olina essomero tugenda kusaba tweyungeko oyambe president abaana abasinga obungi bafune basale bagende basome kubanga ensi erina okugenda mu maaso. Sigenda genda bibiina byonna bibaddewo nze strictly njogera ku kibiina kya national platform n'obuvunaanyizibwa president bw'alina. Nsaba Dimansita abasobola otuwa basale mugende ku kitebe mule president musobole okuwa abaana ba comrade basale abadde balwana ku lw'eggwanga lyabwe. So ekyo tukikola okuziba ebituli n'obutatufuula tetufa ku bakomrade bannaffe. So ekyo njagadde kibeere loud and clear nti president kyakola tekirawo ekigalira struggle okugenda mu maaso wabula ki-encouraginga era kimotivatinga ne famire z'abantu balyoga nti yes abantu baffe kale baatuvaako naye era ekibiina kyekyafaayo ku lwabwe. Kati bw'otalabalabirira olwo ekibiina kyandiyogedde kitya oba no abantu bandiyogedde batya. Wano wetwali mu kuziika Honorable Segirinya ebiga ebyayogera mwabiwulira naye ng'ate buli kimu ekibiina kyabikola. Kati mwagala tulekewo ebintu ebiyamba ba comrade ate tubirekewo olw'okuba mu bina personal interests zammwe ekyo kikyamu. So ngenda bagamba buli muntu yina information gyetasobola kugikwasaganya mu mutwe gwo gireke temugyogerako mugiveeko. Kekabadde akaloozo kaalo tugenze ku Kigula Lodge. Ekigula Lodge kyange ekyaliyo ngenda kiweereza buli munnayuganda yonna gy'oli.
okusokera njera kusooka kwebaza mwena abasalamu video zino ne muzirepostinga ku TikTok ne ku Facebook wane muzisharing mu WhatsApp groups. Mu kigulalo gikyalero njagala kiweleza bannayuganda mwenna abava mu Uganda. In fact nkiddamuzi nakikola ku lunaku Lwokutaano. Bw'obanga oli munnayuganda ng'oli mu diaspora, njagala olize ekigulalo gikyalero bulungi nnyo gw'onoomanya ky'olimpa. Lwaki kugamba goli manya kyolimpa? Olw'ensonga basinga obungi temumanyi, temunnasoma bazungu bategeera. Kati mpuliriza bulungi. Gwe munnayuganda yenna eyava e Uganda n'ogenda mu nsi z'amagulu meeru n'osaba obutuuze mu ngeri yonna gy'obufunamu, mpuliriza bulungi. Nabagambye ekyeroppe binyonkondo bifeekeera Donald Trump bwe yawangudde obukulembeze. Ayina ebintu bingi byakyusizza n'ensi endala zimugoberedde okukola ekintu kyekimu. Ate n'ensi zitandise okukyusa obukulembeze nga zijja n'abakulembeze abapya abataagalira ddala kulya kigambo ky'abagwira batali bannansi ezo. Batunula muli katuli konna bwe lwatwa gonna okulaba ngeri ki gye balemesa abantu abatali bansi zaabwe okufuluma ensi zaabwe oba okubalemesa okubeera mu nsi ezo oba okubeera n'obutuuze. Kati mpuliriza bulungi muganda wange. Bw'oba afuna obutuuze bw'ensi eyo, katugamba America, Canada, UK, n'ensi za Europe zonna ng'afuna obutuuze era nga ne passport ogirina. Wabula ng'okyalina passport ya Uganda, weegendereze nnyo okutambulira ku passport ya Uganda ng'ofuluma ensi ezo ng'oddamu ozinga okosa passport ya Uganda. Ngenda kukusaba kozesa passport y'ensi eyo gye baakuwa. Waliwo ekintu kye mutamanyi kigenda mu maaso. Bannayuganda bangi batandise okufiirwa obutuuze obw'ensi ezo lwa nsobi yakufuluma nsi ezo ng'akosa passport ya Uganda n'ayagala addeyo mu nsi eyo era ng'akosa passport ya Uganda. Omuzungu ojja kutuuka akugambe nti ekitegeeza passport yaffe gwe togyagala, okyayagala passport y'ewammwe, munnange bakujje mu system nga nenda bwe simufungize tolina gw'ogenda kunyumiza. Nkugambye system yakyuse. Gwalina passport y'omuzungu ng'okukyakosa neya Uganda nkulabula kikomye. Kozesa passport yo gy'wafuna mu nsi eyo butuuze. Toddamu kufulumira ku passport ya Uganda, ayina oddamu n'oyingira ku passport ya Uganda. Migration egenda kusazaamu obutuuze bwo. Kino nkikubuulira. Na bino wammanga biwulire bulungi nnyo bw'oba okyagala emirembe. Oyina obutuuze ofulumya ensi eyo ogenze kulya ssente. Wabula abazungu abalina ekintu kimu, gw'ofuluma ne bakuleka wabula basigala bakutrackinga. 1. Bw'oba olina obutuuze bw'ensi eyo n'osalawo kubanga baba abasinga obungi baba obutuuze bagga nti ensi gy'otalina genda mbagiyita Uganda kubanga wajeegana nti waliyo ebizibu nti oke. Abasinga obungi muyita emabega wa Kateni ne muyingira Uganda eyo sijja kulambulayo. Wabula bwe muyingira Uganda nga muyita mabega wa Kateni muyina kye mwerabidde. Bino njagala bibagamba okusinziira ku kunoonyereza kwange n'abantu abafunye ebizibu. 1. Buli lw'ogenda e Uganda fuba okulaba nga ensimbi z'olina olina ssente ez'empeke ng'ozirina. Oleme kukozesa kye tuyita automatic oba kye tuyita ATM. Buli lw'okozesa ATM ng'oli mu Uganda nga ATM ya banka yansi mw'oli, banka eyo efuna transaction nga ziraga nti wa withdrawing ssente ng'oli mu Uganda. Era ne ku bank statement kibeerako. Ompulira bulungi nnyo. Bw'oba oli mutuuze wansi nga baakuwa obutuuze nga tokkirizibwa kujja Uganda n'oyita emabega kati n'ogiyingira, weewala okukozesa ATM yo nga withdrawing ssente Uganda. Buli transaction gy'okola banka yo mu nsi gy'ova efuna details nti gundi aggyeyo ssente ku banka bw'etu ATM bw'eti mu nsi ki nti Uganda nga bakinotisinga wansi. Kati abantu bangi batandise batrackingira ku transactions bakola ku ATM abali Uganda. Ekyo kimu gyalo kitegeere. Gwe wenna nga wafuna obutuuze ng'oli muna Uganda, naawe n'oyita mabega kati n'oyingira Uganda, ngera kutegeeza ekintu kye bayita social media, omuli Facebook, omuli TikTok, omuli Twitter n'emikutu emirala.
nkusaba ogyewala ogikozesa ng'oli Uganda kubanga buli bw'ogenda live oba n'obeera nga bakuinvite mwagenda ku live n'oyogera ebigambo ebyo byoyogera abamu bamunyweddemu ne mwogera nti muli Uganda ne muli coding muli mabaala musanyuka mukola baki ng'oli Uganda abasajja bano buli kimba kiraba ndi wano kutegeeza social media platforms zino ze tukozesa 99% gina emikutu gy'abambega nkiddamu 99% social media platform oba apps zonna ze tukozesa zonna zibegebwako bannansi ab'ensi ezo ensi ezo zibega social media platform zonna bamanya gwani biki byoyogera babivuunula ensi mwoli na biki mwogera byonna babimanyi bulungi nnyo so njala kutegeeza bw'obanga ova mu nsi eyo dda oli mwogera mu Uganda social media platform zeesonyiwe oba n'okulikodinga video nano gitereka n'ogamba nja gikozesa nga nzizeeyo mu nsi eyo bajja ku trackinga video gye wali gikodingira bamanye ng'olwa profilinga ekyo nakyo ndozo kitegedde bwe mmala bagamba ebintu ebyo njagala ompulirize bulungi nnyo ekyo nkyogedde ku bantu abalina obutuuze mbagambye nti ebitundu 9 ku buli 100 apps zonna zetukozesa mu ssimu muno z'abambega buli kigambo kyoyogera mu Luganda oba mu Luswayiri bakivuunula ne baddamu ne bakifuna bannayuganda mwina akajanja akasumagiza eyeyalira ne mweyogeza butabo wafuna empapula wazikola otya buli kimu nga bakubega bakimanyi bulungi nnyo kati bino byonna baba bimanyi bulungi bakolera olesi kati okulena okombe suwani kuli ludda wakuukuno wano abantu bangi bafunye challenge nga bakozeseza passport ya Uganda okuva mu nsi ezo okuddayo n'atuuka ku kiseera mugamba ovaawa n'alimba oba n'ababulira nti nva mu nsi endala etali Uganda nga bagambawo nga bateekamu wali kwa live nga bateekamu amanyago nga gabalaga wali nnyo emigundi enyonyi yagenze egindi n'ekoma egindi n'obuliraawo nga batandika okukola zoning nga bamanyi ne badde kuliraana Uganda era bamanya tukoze ki wayingidde kati ekirala kye bakozesa ojja sanga omusajja nga yakwetegekeddewo omukazi akugamba okay no problem ova ku holiday wa n'ogaana okwogerayo ng'agaana please let essimu yo oba tuwe ku back statement yo bw'ogaana ogiwaayo bo already baba batandise okufunako ebibuuzo the moment obawa essimu ne bakebera back statement yo ng'eraga nti wakoze transaction ku ATM yo ng'ebalaga ova Uganda ekyo kiwedde kati awo mazeo ngenze ku bano abasaba asylum oba basaba empapula muganda wange yenna ng'ogenze ku interview ey'empapula zo making sure nti ebigambo by'oyogedde mu interview esoose byebiga by'ogenda okwogera mu interview ey'okubiri byebiga by'ogenda okwogera mu interview ey'okusatu probably n'ey'okuna omuzungu bwakubuuza ebigambo ebisooka mu interview esooka addamu n'abitwistinga mu katono okwagala okufuna reference y'ebigambo wasooka omugamba abikyusa mu katono kasi tokyusa statement abasinga obungi mufu empapula zibalema lwakukyusa statement stick oba sigala ku bigambo woyogera ebyatandikawo interview yo byebosigalako mpaka kasi tokyusa statement mu application yo eyasayiramu kitegeeza bagenda kuba bakujjamu automatically nga tumanyi kati njala kuga muganda wange gwali ku interview ez'empapula omuzungu akubuuza ebibuuzo ng'ayagala kukemakema kumanya statement gyewasooka okukola ekwatagana eyokubiri ekwatagana eyokusatu ekwatagana eyokuna oba sina kindi bamanyi n'okkuba essimu n'akubuuliza ku ssimu kati gwe musajja ate bw'asuze okoze ng'okooye oba asuze mu bwenga bukkubye bakubuuza statement oyogera birala ye nga n'otusinga wansi ogenda kulebaga bya very sort ofunye empapula ng'ogakye ekyambaddeko nga tosobola kukitegeera so consistency kintu kikulu nnyo beera soba ng'olindirira ebintu ebyo others mutabikole mujja kwekanga abasajja batandise bafulumya mpola kubanga system yatandise gwajja kubuuza irumbu yatuula ettake ebintu bina bitegeera atya
maze myaka ku internet musanvu nga boy information kitegeeza nkola research ate nfuna reference n'okuva mu bantu abala abafunyeeko obuvune ku bintu bino naye bw'oba toyagala kuwulira ekiri atabala kyekirya n'asigadde waka mujja akajanja kamwe n'obusiru bwammwe ne mubutwala mu bazungu ne mulowooza nti abazungu basiru omuzungu amanya buli kimu kyakola era akibala bulungi nnyo bw'onooba toyagala kuwulira bye nkugamba oli waddembe okukola byoyagala ekinaddako ojja kiwulira ekigulolo gye kiwudde katugende ku vidiyo yatuleese alright vidiyo egenda kubeeramu bitundu bibiri ekitundu ekisooka kigenda kubeera kyemmengo mbimuli mulange then tugende mu kyebyobufuzi kati njagala ompulirize bulungi nnyo mbalamusizaako omulundi ogwokubiri mwenna bannayuganda era abalangira n'abambejja basava ne bannaava naku z'omwezi 9 ezatunuka ku mwezi ogwokubiri mwaka 2025 nsaba omuntu yenna ali kumpi ne Ssaabasajja Kabaka munnomere kutu amugambe nti omukulu azze alina ebyo byayagala okugamba alright ennaku zino zonna nzize naddala program emuli mu Bulange Mmengo nga mbagamba biki ebigenda mu maaso mu Buganda amu nga mbiyita byakusaaga naye wetwogerera ndowooza bitandise okubanga biina webitandise okutuuka ndi wano kutegeeza abaganda mwenna nti musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka era musabire Obuganda waki wetwogerera olwaleero ebintu bingi ebiyita mu nkuubo ebitategeerekeka muddemu musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti mukulu Kisawo Vuga Salimu Sale musajja Omusomaali ne mukulu we Yosef Bahabulo tabasira mutabani wa Kalekezi beefudde ekizibu mu Uganda nyongera okubajjukiza nti Obwakabaka bwa Buganda saako n'empewo za Buganda wattu zaaseetuka dda ne ziva ku Museveni naye abasajja bano batandise okuzunga bazunga banoonya buli kimu ekibatasa tebakiraba wetwogera Yoseri yalabiddwako ng'ali ku ngoma za Buganda ali ku ngoma akuba asaka maanyi agamuddukako wano wetutuuse nno ali ku maanyi asaka maanyi aganoonya ne takyagalaba ali ku maanyi agasaka ne takyagalaba mula bulungi nnyo oyo Yoseri Bahabulo ali ku maanyi aganoonya ne tegakyakola ki tegakyasobola kujja kubanga empewo za Buganda n'empewo za Uganda zamuddukako dda wolabira ng'embwa egoba ow'ekiwempe kitegeeza nti gowe eddiba wattu yitawala bw'olaba omusajja mukulu abadde agamba nti alina amaanyi atandise okuba nti ate amaanyi aganoonyeza mu bintu by'atalinaako wadde amayitire ng'olomanya eyamwalula esiridde awo tovuddewo mukulu Yoseri Bahabulwa ne mukuto Salimu Sale saako wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ndi wano bategeeza mukulu Salimu Sale omusajja Omusomaali ngenda kuga ekigambo kino lwali amanya genze lumbuye mmanyo mmanyi tuli basajja bannayuganda era tuli baganda gwe toliko nsibuko olinga kitengejja ne mukulu wo Museveni ye Munyarwanda pure ataliko wadde abuuza wabula gwe oli musajja Musomaali lwaki ensonga za Buganda ziteekamu ebizibu byo Salimu Sale oli musajja Musomaali alina okubeera e Mogadishu so si mu Uganda era so si mu Buganda va mu nsonga za Buganda nga nenda bugisimu fungize tuleke leave the matters of Buganda to Baganda because you are Somali Museveni leave the Buganda's matters to Baganda you are from Rwanda ompulya bulungi nnyo stop interfering with all Baganda issues you are less concerned lwaki mbaga ebigambo bino Jevudde katono nasoma wane guli ne bagamba nti omusajja Museveni ne mutowe batiisa Ssaabasajja Kabaka ntitageza n'akyusa obukulembeze buli Mmengo bino nno olwali mugenda bbule ne mugenda kutya kuno Mayiga kwoli n'abasajja bokwe bali ndi wano bagamba nti ekintu kyonna ekituuka ku Ssaabasajja Kabaka mu mwezi guno oba mwezi ogujja bifunga tunatuuka mu gwa mukaaga mukimanye nti kikoleddwa either Salimu Sale wa Museveni nga Mayiga yakisponsalinga lwaki Ssaabasajja Kabaka wetwogerera essaawa zino okuva mwezi ogw'Ekumi saako mwezi guno ogwa January yategeeza yayita wasanya Kalo Charles Peter Mayiga n'amutegeeza amuleetere eddamula gwe yamukwasa
wabula mukulu Mayiga ng'atunula mpwangalinga embwa esudde ebyana mu kyolooni teyasobola kuleeta Ddamula n'olwaliro. Ne wiiki ewedde Baddamula bamukoowola aleete Ddamula. Ssaalonga Mulengejja era yagaana okuleeta Ddamula kubanga Ddamula nababuulira emyaka giri egiwedde Museveni yalowooza nti Ddamula eno bw'agikwata asobola okusigala ng'alina amaanyi ga Buganda naye teyamanya. Bw'atyo Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bwe yategedde nti Ssaabasajja Kabaka ayagala Ddamula ye nga tagirina. Omusajja ono n'akubira Mukama we Salim Sena Mugaba muyambeko okutegeeza Ssaabasajja Kabaka obw'omukangakanga ne Museveni balimu mugoba. Salimu Sale abadde ku masimu ga Ssaabasajja Kabaka ne Museveni nga bakubira Ssaabasajja Kabaka omutiisatiisa obutajja Mayiga. Mayiga era akola ekintu kye kimu n'asindika abantu nga basindikira Ssaabasajja Kabaka okuba okumusaba saako n'okumutiisatiisa nti tageza n'agoba Mayiga n'olukiiko lw'Emmengo lw'ensonga nti Buganda bujja kuba busaanyi. Mayiga njala kubuuza. Ssaabasajja Kabaka bwe yali akwasa Ddamula. Salimu Sale yakwa Buganda Ssaabasajja Kabaka ku lw'Abaganda bwe yali akwasa Ddamula. Museveni yaliwo. Salimu Sale yaliwo. Ninnyini kakomo wakakwasanga okazaayo. Bakakugoba enfunda 3 guno gwakuna. Okutte Salimu Sale omukubira amasimu omugamba agambe Ssaabasajja Kabaka obutamugoba mutiisatiisa. Azuo ne Museveni akubire Kabaka esimu otamutiisatiisa. Osindika abasajja bwe mubana b'Emmengo nga mutiisatiisa Ssaabasajja Kabaka mbote bakugoba Buganda bugenda saana omukulu. Olwo Buganda tebwasaanawo mu biseera by'amagulu meeru. Gwosuulire nti bw'ova mu Buganda ng'omubbi kiki ekikugaana okuva Emmengo nkugamba zzaayo Ddamula nga nabo gisimufungize. Ndi wano otegeeza Abaganda mwenna bw'obanga oli Muganda ng'okimanyi nti okozesa erinnya Buganda era ng'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka wangaale ng'oli wa kyalo, oli wa Muluka, oli wa Gombola, oli wa Ssaza, mutandika okutegeeza Mayiga nga nabo gisimufungiza azzeeyo Ddamula. Ebisigadde mujja bitegeera Mayiga alemedde Ddamula. Mayiga atiisatiisa Ssaabasajja Kabaka ng'ategeeza Salimu Sale ategeeza Museveni nti bagaye Kabaka tamuggyako buyinza kuba bamuggyako Buganda egenda kutabanguka. Ani agenda ogitabangula? Mukulu, ani agenda ogitabangula? Mumaze okubba ettaka lya Buganda temwagala accountability. Mumaze okutta abantu mu Buganda temwagala kubabuuza bibuuzo. Ensimbi za Buganda zonna muzibbi temwagala babuuza bibuuzo. Ssaabasajja Kabaka mwamulyamu okwe mwali mu musemulozo atategeera. Kati essaawa zino jja kitegeera lwaki embwetenga omukiranga esanyuse. Njera tegeeza Baganda mwenna mufungize buli omu ku social media abawandiika amabaluwa abategeeza mwenna abeeyita abakungu ba Kabaka abeeyita abasajja ba Kabaka ng'omanyi nti okozesa ekigambo Ssaabasajja Kabaka wangaale. Okozesa erinnya lya Buganda n'ekyambalo kya Buganda kyonna kyekiseera mutandika okudimandinga Mayiga azzeeyo Ddamula wa Ssaabasajja Kabaka yagimusabe yagaanye amusindikidde batamanya ngamba bamukange kange. Kuno Mayiga kwoli n'abasajja bokwebali. Za Ddamula gye baakuwa ogizzeeyo ate lekera okutiisatiisa Ssaabasajja Kabaka. Omwezi oguwedde gwonna ogusiibye otambula e Ghana, osiibye ogende Nigeria n'ewammwe e Tanzania ng'ogenda kuloga. Olina n'omumbejja gw'omukozesa Olungereza gwe nayogerako wano. Mukazi gwe kankugamba olwaleero. Ekikunywesa entabaaza bakadde n'ekutabaaza okutuuka okukunzika ennenge n'ofuuka ekisikirirwa nga ggolooza okweta mu kuloga Ssaabasajja Kabaka kigenda mukola omujjawo mwenna ensi ebalaba. Ndi wano otegeeza Obuganda n'Abaganda mwenna. Mayiga bamugobye omulundi ogwokuna wabula atiisiza Ssaabasajja Kabaka nti bw'amuggyako agenda kulaba ekimufaamu. Bino genda Emmengo obuuza abantu bonna abali mu Buganda bakyategeera balina empeka ebiri bajja kutegeeza nti omusajja bamusabye Ddamula agiremedde. Olulumbi ye yabyogera. Saagala ogudde mu wingi ndala yonna oba mu mikosi emirala yonna. Bakamusaba Ddamula emyezi egi alemedde Ddamula kubanga tamanyi weeri. Museveni yagimutwalako. Kati ali mu kutiisatiisa Ssaabasajja Kabaka mbutageza n'amuzaayi tamugeza n'amuggyako obuyinza mbw'akyalina ebyokukola bingi Emmengo. Mukulu, buli mbwa n'olunaku lwayo. Tuyambuzeeyo Ddamula ogende wa kitaawo e Masaka gy'oba obeera Abaganda baviire tukkooye. Ekintuuka ku Ssaabasajja Kabaka okuva guno omwezi bwe gutandise mpaka mu gw'omukaaga kyonna kyonna ekimutuukako gwe Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja, Wagwansibirwa, Kawuki Ndazibonye, kanga basomera amannya gaddemu.
nsaba okukulopera Ssaabasajja Kabaka abantu bano wammanga eyayita Katikkiro asooka wagwansibirwa takwagala ng'olina obulamu wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja takwagala ng'olina bulamu Mukiibi eyali omuwandiisi wo ataki bwakyama kati yafuka olukale takwagala ng'oli mulamu Sarah Kagere takwagala ng'oli mulamu Agnes Nabaloga takwagala ng'oli mulamu saako omusajja omutoolo Apuuli n'abala tebakwagala ng'oli mulamu naye nkulayirira wasanya Kalu Charles Peter Mayiga bwe bakutenda okudduka toyita wa kitaawo Abaganda mbategeezezza omulundi ogw'okuna baakugobya wazzemu n'osindika Salimu Sale ne Museveni bakange Ssaabasajja Kabaka saaka abantu b'osindikidde Ssaabasajja Kabaka ng'ogamba ati bamuwoyewoye aleme kugoba zaayo ddamula Buganda si ya jjajjaawo nkwatiraako tebufuuka buki bumbula nyini kakombwa akakusaba okamuddizanga Buganda si ya jjajjaawo zaayo ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ozze ebintu bya Buganda ekyo ndowooza abantu bakitegedde kati kankuloopere nno owulire kankuloope bulungi otegeere bulungi nnyo omwezi guno gwennyini oguwedde omukadde ogwa January ogw'olubereberye Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera omukulu olwo n'akabinja ke k'omanyi obulungi oba k'otannategeera bano tebava mu masabo ageesudde Buganda okubanga bakologa n'okuggyako buli kimu ekyetaagisa bo basigale nga bavuga Obuganda ge baagala mukulu nabadde atambulira nnyo Nigeria atambulira nnyo Ghana okuba nti bagenda okuloga buli kimu bakuse obaagala nga lukyasobola kukola ki kubaako kyokola bw'omala okuloga bakolagana n'ebyokwerinda okuba tebakukkiriza kusinkana bantu era abantu babasinga obungi obuvunaanyizibwa obutakyalaba naawe bennyini abattiddwa manya nti abakirimu ke kabinja akali emmengo akabba ettaka era nsaba okukuloopera nti buli muntu yenna ajja ky'oli n'atandika okweyogeza ng'eyanobako nti munnange kubakuba mpola akuba owasa akuba owe akuba wumba engalo lw'Amayiga abo bantu ba NRM era bantu Mayiga basindise okuba nti bakwogereza oleme kumufuutula ate nga okusala wakukoze dda omusajja oyo afuutulwa ava emmengo naye akyalemeddewo so Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu nti bw'otakola kintu kino oba bw'otataasa Buganda okusinziira ku mawulire g'enfuna Baganda banaatera okwesala akajegere ku bigambo bo bennyini ate batandika okutambuza nti nakino kankyogere bulungi abantu bakiwulire bulungi nnyo okusinziira ku alipoota gyenfunye okuva mu Baganda ab'enjawulo ab'omunda ab'enkizo bagamba bwe bati abasajja bennyini abajja okugamba nti bakuwoyawoya olw'emeggoba Ssaalongo Mulengejja bebamu be bagamba Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Obuganda yabutunda nkiddamu be bakusindikira okuwoyawoya obutagoba Mayiga bebamu be bagamba Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Obuganda yabutunda dda y'ensonga lwaki tagoba Mayiga emmengaawo era bagamba nti ettaka lya Buganda lyonna weekobanye ne Mayiga okulitunda ti buli kimu okimanyi ekitali kituufu bakozesa enkola eya divide and rule ya blackmail okusiiga enziro balozesa Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Obuganda yabutunda ekyo njagadde okiwulye bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka nkulume kuto kitegeere nti bennyini abakubira amasimu bennyini abajja okusinga bagamba nti munnange tokuba be bamu abava ne bagamba Baganda nti Ssaabasajja Kabaka yabatunda Abaganda nga tebasobola kuva kubagamba endagaano Museveni ne Mayiga ze beekula ezibembola nabo understanding okuba Mayiga ne Museveni mu bintu byabwe be bamu be bagamba Baganda Ssaabasajja Kabaka yabatunda kino bakikola okwonoona erinnya lyo osigale mu bbanga tewakyali muntu akulwanirira Ssaabasajja Kabaka nsaba okutegeeza ekintu kino kikukke bulungi ku mmeeza yo okiwulize bulungi okyekkaanye abantu bano yo system gye bakozesa wabula ekisinga okubajja enviiri ku mutwe kwe kuba nti bagezezzaako ebbanga ddene nnyo okwonoona erinnya lyo n'ekitiibwa kyo ne buli lw'osimba okulabikako ate mwana wattu abantu bakwagala okusinga bwe babalowooza y'ensonga lwaki bakyabuzibwabuzibwa ki ekituufu so eyo ensonga nayo njagadde njikutegeeze ng'obudde bukyali
katukeko wano wansi mu kitabo. Munkola ey'okunyooma ssaako n'okusaanyawo ekitiibwa kya Buganda bikyagenda mu maaso. Era ng'okubyogerako mu Mmengo kiba kizibu nnyo okujja mu amazzi baba kuyisa bye baagala. Gye buvuddeho katono mu ssetteeserezo bamagulumeeru gwe baateekawo gwe bayita Parliament. Bano bwe bayita okujooga n'okusaanyawo Buganda mu ngeri yaabwe esoboka. Gye buvudde katono wawulirako bulungi nnyo nga abasajja n'abakazi bagamba nti mufube okulanga Abaganda tebafuna nnamba ebasobozesa okulemesa ekirime kyabwe eky'emmwanyi okutwalibwa. Wiiki eno y'emu abasajja bennyini bayogedde ebigambo bino wammanga. Amateeka agaliwo agalungamya entambuza y'emirimu mu Paalamenti nga baddigakkiriza ababaka ba Paalamenti okwambala engoye ez'obuwangwa bwabwe era ababaka abava mu Buganda bazze bettanira okwambala ekkanzu ne gomesi mu ntuula za Paalamenti okukkatiriza ekitiibwa ky'ekitundu kye basibuka. Alipoota esomeddwa omubaka Abdul Katuntu ngono ye ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyempisa mu nnongoosereza ezitunuuliddwa mu mateeka agafuga Paalamenti. Abakulu baagala kuwera kwambala gomesi na kanzu mu ntuula za Paalamenti n'ez'obukiiko. Alipoota eno eraga nti n'engoye endala ez'ekinnansi ezibadde zambalibwa ababaka nazo singa ennongoosereza zino ziyisibwa nazo zaakuwerebwa. Alipoota eno erungamya mu nnongoosereza ezigenda okuleetebwa singa omubaka yenna asangibwa nga yambadde ekkanzu oba gomesi mu lutuula lwa Paalamenti ajja kulagira okwamuka olutuula mu bunnambiro. Alipoota ekinoganya kati nti ennongoosereza zino zireeteddwa n'ekigendererwa eky'okwongera okutereeza endabika y'ababaka era bonna singa ennongoosereza zino ziyisibwa baba balina kwambala suuti zokka mu Paalamenti. Wabula ye omubaka Aisha Kabanda ng'ono yasomye alipoota y'abatono akubye ebituli mu alipoota y'abangi ng'agamba nti ebigendererwa by'ennongoosereza zino bigendereddwamu kulengeza bukulembeze bwa nnono. Kati bali tukyalwanira ba hijabu bw'eddembe okwambala hijabu kati n'ekkanzu bazitwala ne gomesi bazitwala. Tosobola kugamba nti ekkanzu si kyambalo kya kitiibwa kubanga ekiri mu Paalamenti mubagamu ebyambalo ebitali bya bitiibwa balekewo ebyebitiibwa. Ekkanzu ekyambalo ky'otwala mu bifo by'osinga bya kika kya waggulu nnyo. Actually twandibadde tugitumbula. Ono agamba nti bo ng'abazzukulu ba Nnambi tebayinza kukkiriza bino okuteekebwa mu nkola na kuyisibwa. Bwe mama agamba buy Uganda build Uganda, buy Uganda build Uganda, oteeka kutumbula kanzu n'otumbulirako ne gomesi n'otososi suuti zokka. Ekifaananyi kya Paalamenti kyeri kikuba ekifaananyi ku Uganda kikyetwagala erafaanane awalala. Actually twandibadde tugamba nti bulijjo mwambalenga engoye zammwe ez'obuwangwa ezirabika obulungi okusobola okukuba ekifaananyi ekirungi awalala okusinga okuba nga tuziteekako ebitoomi. Right. Ensonga eyo mwagiwulidde. Ndi wano okutegeeza bami ba Paalamenti bonna. Olukalu lwa Africa ng'omuzungu tannajja twalina ennyambala zaffe ez'obuwangwa n'ennono. N'ennyambala gye mutuusibako ey'abazungu ey'amasuuti eyo ennyambala yaabwe nga bo. Ffe tulina ennyambala yaffe ey'abaddugavu. N'ensi ezisinga obungi zirina ennyambala zaabwe mu ssetteeserezo zaazo ng'oggyeko mmwe abagamba nti mwasoma nnyo naye ng'okutegeera kutono nnyo. Ensi nnyingi nnyo mu Africa naddala mu maserengeta ga Africa ezikyakozesa ebyambalo ebyabwe eby'obuwangwa saako n'ensi nnyingi mu nsi ewasanga obuwangwa n'ennono. Zino ze zimu ku nnyambala ezisangibwa mu Paalamenti zaabo abakyalina obuwangwa n'ennono obw'abaddugavu obulirated ku bo. Obula bulungi nnyo bano bambala engoye zaabwe ez'obuwangwa. Olabye muno ayambadde suuti ayinza okuba nga ali omu ku bo naye tebabagaana kwambala ngoye zaabwe zaaki za buwangwa. Njagala kukulaga okira bulungi nnyo gano gonna amawanga gambala engoye zaabwe ez'obuwangwa n'ennono. Lwaki muwera engoye ez'obuwangwa n'ennono mu nsi yaffe? Ono nno ye yajjira ddala bw'ati n'agenda mu UN Assembly nga yambadde bw'ati bwe buwangwa n'ennono bwe. Yagenda mu UN Assembly nga yambadde bw'atyo kubanga bwe buwangwa bwe n'ennono. Ompulya bulungi, yagenda mu UN Assembly nga yambadde bw'atyo bwe buwangwa bwe n'ennono.
nabano bava mu Papua New Guinea era nabo bakaddugala bagenda mu UN Assembly nga bambadde bulungi ekyambalo kyabwe ekyobuwangwa n'ennono n'ebintu bali bagenda okwolesa mu lukiiko olobala bulungi nnyo bambadde obuwangwa n'ennono era abazungu be bali bambadde amasuuti gaabwe obala bulungi nnyo abazungu bali bambadde amasuuti gaabwe naye nga bo abakyalina obuwangwa n'ennono bambadde engoye zaabwe ezaki ez'ennono. Kati mukulu we njagala okubuuliza kana akamanyira kasumagize yalira nga ate tewali muntu ayinza kuvaayo Mmengo kwogera nsonga zino Mmengo mukolera ani era kansuke mbategeeze banyabo ne baseba batategeera nsonga zino naddala bali ku social media bamu. Omukulembeze waffe ow'ennono era ffenna gwe tukkiriza mu Ssaabasajja Kabaka ndi wano nsooke mbategeeze nti Katikkiro yenna aba alondeddwa aba akiikirira Buganda mu mbeera yonna eba eriwo era Katikkiro alina kubeera nga akiikirira Buganda. Kintu kyonna ekikosa ku bintu bya Buganda alina okuvaayo n'akyogerako oba n'akidefendinga ekitakolwa Mmengo. Ebikolobero bingi ebituusiddwa ku Buganda abasajja bano nga basiise kuba bamanyi kye bavuga. Njala bategeeza mwenna nti Buganda abakatikkiro bonna abaasooka basinga obungi temulowooza nti okuba nti tebaali tebaasoma kyekibafula mu tebaakola. In fact tugenza okukizuula ng'abeefula nti baasoma bakatikkiro abo be basinza okwolona Obuganda n'obusaanyaawo era njala mukitegeere. Noono kennyini yeefula nti munnamateeka kyakoze Obuganda buli kikwasako emikono ebiri ng'amaze okuvaawo awo kubanga ayonoonye buli kimu na buli kimu akisaanyizaawo. Kale njala bategeeza mwenna abaddeeyo ne mwebuuzaabuuza ng'abafuka banaaba ku nsonga ezo. Njala bategeeza nti buli kimu kyegendeze nnyo kyemwogera olw'ensonga nti ensi weetuuse yakulwana nga bwe tulina okukola ki okulwana nga bwe tulina okubeera. Kuzimu ku nsimbi za Buganda zonna ezibbiddwa n'okutunda amataka waliwo okutyoboola amannya ga Buganda naddala g'amasaza agatandikiddwa okukolwa mu bizinensi ekitaaliwo luli. Bwe twogerera olwaleero wasanyakawo Charles Peter Mayiga ng'ayita mu ssente za Museveni batandise okukozesa amannya g'amagombola ga Ssaabasajja Kabaka okugabbulamu amasomero nga bakozesa ensimbi ezaabwe nga kino mu Buganda teri yakikkiriza mu kikola Buganda wabula bakikolanga bo okutandika okugula amasomero mu mannya g'amasaza oba amanya g'abakungu abasajja ba Ssaabasajja Kabaka w'amasaza obaggulamu amasomero ago nga bakozesanga bizinensi naye ng'olukiko Buganda lwonna terujja kimanyiiko olw'ensonga nti bali mu kukola bizinensi zo ezaabwe. So nno buli muntu beerayo ng'okimanyi nti kyonna ekigenda mu maaso mu Bwakabaka ekikolebwa nga tekiriiko kintu kyonna kitegeeza nti ebintu ebyo byonna bikyamu. Kati kansooke mbazannyira akatambi k'omutaka ono mukawulire bulungi nnyo. Ebintu bino nze mbyogera ebbanga lyonna nga mulowooza nsaaga oli omu ku bataka ng'ayogera ebigambo bino ng'ajjuliza bibadde mbagamba ebbanga lyonna. Kati olwo omulangira Wasajja oyo si mulangira tamanyiddwa. Wasajja si mulangira tamanyiddwa. Ekyoyogedde mukadde wange nga kinene omulangira David Kintu Wasajja si mulangira. Obulangira tebakwalula bwabiri, obulangira mikolo obukufuula kasujjulu binga akuuma olulyo olulangira yagamba nti Wasajja siki era futukira batalina mukolo gwonna gwe yali akoze. Kati omuntu atakolanga mukolo gwonna kitegeeza Wasajja atwesibako bwesibi era buyita omulangira aba akola nsobi. Omwana wa Kabaka omukulu ye Kiweewa gwe tokimanyi. Kiweewa yali akoze emikolo egimufuula Kiweewa. Kati sirina Kiweewa Mutebi talina Kiweewa. Omulangira gwendabawo ogwe yakoze emikolo ye Semakookiro era mukubira omulanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akuume bulungi omwana oyo yabaasaba ekisoma buli bize ajamulaga abataka bamulabe. Osanga ali awo balikolanga tatawe baga nti mumutunulanga mu Mutebi era ne bamutunulamu mu butongole Semakookiro tebamubaleeteranga. Bw'oba bamulaba ne bamusanga ku mikolo bamubaleetera embutongole munono bamwanjulira abataka bamulabeko boogereko naye. Ssaabasajja tiriyo omutaka amulinako ttabbu yonna naye ekibi ekisikire ekyabakatikkiro ekiri wakati wa bwe buzibu. Enkuuka buseegu bwerere emyaka 2 nga ngiraba kondomu ezibaamu obungi tozibala bungi, empale zisigala muli obungi tozikolaki tozibala. Kati kitegeeza bakunamira olubiri
zinewuunya okugobamu abaali bajje kale nga bambadde obugoye obumpi nga kale nabo si batuufu naye bakolanga misana nga tebeegadangiramu naye abeegadangiramu ate obawadde ebbeetu obatwale kubanga gwogera kufunamu ki lupiiya ogamba obe ennono yawe efeefe ekoleki efeeveewo ensimbi zitusingidde empisa n'obuwangwa bwa era obuwangwa n'empisa bwali waffe mukama anaayamba buyambi obwakabaka tebukyali mu kudono zaabwo lw'abantu nga omuzukulu bw'aleeta ennono n'aginyonyola abantu okuja waliwo Ssaabasajja bw'ababuuliraku nga bagikola ndi gye batamanyi olwo ki ekyatabudde mu lusamba gwa Nakayima ebyo kujja ne bukolerawo ebyambyoni teri mmandu esobola kusigala wantu wali byambyoni byakwegadanga ne bwebeerawo bwesigalawo webankambwe ettabusi oba erwaza bulwaza oba eremaza bulemaza oganda ku ntikko ye wanzijjukira omuwala Cinderella Ssanyu bwe yajja kabaga kaali kategekeddwa Ssaabasajja Kabaka n'ajja nga ennyambala yokka n'ajja kunamira Ssaabasajja ne bagamba nti yababuuza nti mwagala Sindi ye yababuuza yali kuba yali alina Gomesi bagamba twagala Sindi oli akunamye yakola due diligence yabuuza nnyo alina buzibu bwonna yababuuza abo bennyini bakatikkiro ne bakkiriza Sindi ajje mu nkunamiro wa Ssaabasajja n'asitama n'amukunamira yoyo Katikkiro ayogera leero ku buseegu ennyimba zino zisusse abataka b'obusolya be bandibadde empagi eziwanirira empisa obuwangwa ennono tusooka olinde guno omwaka sigolabyeko abataka nga bali mu mawulire nga boogera baba basiba omumwa era bali tebabakkiriza kwogera nga bamanyi bajja kwogera ebituufu bali abantu babikoleki babitegeere nkukakasa ne bwe banaakola batya abantu tugenda bannyonnyola ebibakwata n'ate ensubira mu lukiiko lwabwe ensonga ezibadde obiteeseza eyo ebiwandiiko ne bifuluma biragewa nti kino nakino kino nakino biragawa kale bifulumye biragewa kati kyova olaba tuzze twogere tubeere ne rediyo twogere ebituufu paka abantu banaawulira ate oba eyaabo omutaka tayinza girinnyako twakakola wano emikolo 5 CBS etulinaanidde BBS etulinaanidde olwogirabeeko ngaekwata kyesikulaga efitina eri wakati kati kitegeeza tulina okubaleetera TV na redio batereere kubanga omuntu wabeera mu Bwakabaka bwa Buganda ng'alina monopole zinasoma ku economics omuntu wa monopole anyigiriza abantu ng'alina akaduka kalina kali omu kati mu Bwakabaka bwa Buganda mulimu TV emu ne redio etya emu nentaka ewuli babunyigiriza naye yagambire ate oyinza n'okusalawo ne tugenda ku Yantaki amazzi ge ne bagakubadde bagafuluma ne baleeta agaabo kakati oyinza tokolagana n'omuntu nga yali omuwanika wa Buganda kyova olaba abasajja abo bonna era kyayabika ekintu ekyo nga balaba be bakola nabo balimu okwekubiira ebyo bimanyiddwa bulungi teri atabimanyi ate abagagga bobolaba boogera bamanyi baga nti apaana akuna muntu genda ogambe entakajja baddewo ku buwanika bwa wano basobola Buganda twezimbe lwaki yavaako balekawo omuntu ogwo omumanyi kimba firimaani aliwo abalala bonna bagenda nga tebasobola mbeera yawo tebagala kufiira mu kintu baganda bawa omwaka gwa Buganda 2024 gibadde miranga na biwoobe byeri tewabaddewo essanyu abataka bafudde okwekutula essanyu livaawa omutaka amanyi ennono omutaka alina ennono omutaka amanyi Buganda gyeraga negyevudde bw'avaawo kitegeeza oba oziise encyclopedia mu ttaka addawo okumala okunywera n'ategeera n'ayamba ebyo n'afuuka ow'ennono kitwala obudde ayinza n'okufa nga takifunye awo Buganda tekozeewo wadde akabone abataka abafudde mufaide gye bafuddemu nakati abakyafa basirika ba Buganda abafudde ndowooza mbiwulidde bwe tubyogera olw'omulowooza nti tuwaayira ebyo byetwogera tubitegeeza ate nga birinako amakulu gaabyo awo tuvuddeyo kansooka embazeeko emabega wiiki ewedde nababuuza nti lwaki Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa era nga ye mukulembeze w'eggwanga Uganda yasooka lwaki tayogerwako mu Uganda lwaki tayogerwako mu Buganda kajibe mikolo era lwaki n'emikolo gye tegikolebwa ekimuyozaayoza obukusiima bye yakola alwansonga nti omuntu ali emmengo ye kennyini mu kamwa ke yagamba ebyo tebikyakola makulu era tebinayo biyambira Buganda mujjukire nti nababuuza muntu kyalina akatambi wano akalaga Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa
ng'omukulembeze wa Uganda yasooka president yasooka ng'alina omukolo gwonna gw'akola ku lw'eggwanga Uganda ng'omukulembeze obubaka bwonna tebuliyo ku mitimbagano tebuliyo baabiyerezi nga babidiriitinga okwagala okussa ekitiibwa kya Buganda ne mu Buganda bwennyini Mayiga bwe yajja yabagamba nti emikolo gyonna egirimu okujjukira Ssekabaka Muteesa mu Uganda tagiwulirangako wadde giteekateeka era tegibaddeeyo. Ensi ezaakulaakulana edda abakulembeze abatandika ebyobufuzi boogerwako nnyo era babakolera emikolo egy'enjawulo. Lwaki mu Buganda Ssekabaka Muteesa eyafuuka pulezidenti wa Luganda omubereberye tayogerwako mu gavumenti ya wakati era tayogerwako bye yakola era tayogerwako mu Buganda era tewali wadde omukolo ogukolebwanga gwa Ssekabaka Muteesa omujjukira. Kino bwe kinaatuukawo mulowooza tekituuke ne ku Ssaabasajja Kabaka naye ne batandika omulengeza ntalina kye yakola era nomujjamu akayivu kubanga emissoni y'abana abasajja. Kati njala bategeeza mwonna Baganda oyinza okudda enolowooza nti bye twogera si bituufu oli waddembe kubanga gwe yendowoozayo ate mu ssemateeka wa Uganda buli muntu tukkiriziganya endowooza ye naye tugenda n'endowooza y'abantu abangi. Kati gwe bw'oneewunzika ng'oza bye twogera byawukana ku ndowooza yo tetujja kgenda nawe olw'ensonga nti amesa amangi tegeesimira bunnya. Tujja kgenda n'abategeera biki ebigenda mu maaso mu Buganda. Abasajja ba Kabaka bangi abattiddwa abataka ng'enfa yaabwe nakati tennaddibwamu. Basajja ba Kabaka bangi abattiddwa abaweereza emmengo ng'enfa yaabwe etankana ng'empale za Museveni era naye boogerako tebyavaayo. Abasajja Abaganda abalina ensimbi ez'enkana abaalibo nga bategefu okuvujjira emikolo gya Buganda gyonna n'enkulaakulana abasinga obungi bonna babinyika mu nsuwa ne badduka ekirabo era bakyasobola kukola kikujja Mmengo. Gwe teweebuuza ki ekiri Emmengo kiki naye buli muntu yenna yeesudde gwa naggamba kubanga tebaagala kubuuza. Okutiisibwatiisibwa kuli Emmengo awo okukwata abantu kuli Emmengo awo abakozi bonna abaali bakola ku lwa Buganda abaali basobola okwogera ensonga n'ezigguka bonna baagobwa. Bannabyabufuzi abaali boogera ku nsonga ezikwatagana ku Buganda bonna baagobwa waasigala Kyangaala era abakolagana Museveni Mayiga bajja Emmengo awo okwogera kiki. Yensonga lwaki mwalaba nti bwe twali tuli mu lutalo olw'okubanja Ssaabasajja Kabaka okumanya butya bwali ne gye baali bamuwangangusiriza bannabyabufuzi abagwa mu kanyomero ke kamu ne Mayiga baabwe beetendeka okubeera bafere Mmengo baavangayo nga bateeka ensimbi ku social media okuvumirira ffe aboogera ensonga ezo nga batuyita balalu nga batuyita basiru abavoola Buganda. Naye bwe kyamala okuvayo nga Ssaabasajja Kabaka ekituufu embeera gyali muti yali tewuumya ddigobe bonna baasirika naye bakyagenda mu maaso okwefuula nga abatalaba nga bawoza nti ffe tuvoola Buganda so nga ate bo kennyini tebasobola kuvaayo kwogera ku nsonga ezo. Kyekifaananyi kitukusiigira nti abasajja bano beefuula ekibatali ne batuula Emmengo awo okukolera Museveni nga bwe kiri nti baamugobya omulundi ogusembayo wabula akyalemeddeko n'eddamula agiremedde asindika abantu okutiisatiisa Ssaabasajja Kabaka nti tava Mmengo. Ngera kubuuza Emmengo wotudde wa Seppiri wagamba nti oli musajja mugagga buli kimu okirina kiki ekikwesibya wootafuna bw'oba tolina kigendererwa. Mayiga kiki ekikwesibya wootafuna oba wootalese ng'oyonoonye kiki ekikwesibyawo kubanga mu bukulembeze obutuufu nnyini Kakombo agamba nti kampo kawaayo buwi abasigadde ne bagenda maaso. Katikkiro yasookawo nga Ssaabasajja Kabaka amaze okutikkibwa ku Namulondo Oweekitiibwa omugenzi Josh Mayanja Nkanji Ssaabasajja Kabaka bwe yamusaba akakomo ke yakamuddiza. Oweekitiibwa Mulwanyammuli Simwogerere Ssaabasajja Kabaka yamusaba akakomo ke yakamuddiza. Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi Ssaabasajja Kabaka bwe yamusaba akakomo ke yakamuddiza. Oweekitiibwa Dani Muliika Ssaabasajja Kabaka bwe yamusaba akakomo ke yakamuddiza. Gwatazza akakomo ka musajja kiki ekikwesibye Emmengo nga tolina kyofuna okujja ng'olina ebigendo bye twogerako. Ekisinga otutama n'otwewuunyisa ye muntu yeesibye mu Buganda nga twazuula nti si Muganda nga ye alina ebigendo bibye. Naye nno kalyadda kaddadda mukulu njagadde ensi etegeera olwaleero nti olw'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokubiri 2025 mukulu Zaddamula gyeyina okudda ng'obudde obuzaddamula bukyali. Ne bw'onoosindika abantu abagenda okutemula Ssaabasajja Kabaka ensi njagala etegeere nti ekituukako Ssaabasajja Kabaka olwaleero nga njogera ebigambo bino mumanye eddamula yabula ate ontayagala kuvaawo ayina ebintu byasirikidde byatayagala nseemanye. Awo mba nzinzeeko era program buli Mulange Mmengo mba ngifundikidde ngenda mu byobufuzi direct webale kubeerako.
bwetugenda mu byobufuzi ndoza kansoke mpisewo akalango kano ngenda akalango kano kali sponsored by a comrade Rita Hassan ngayagala baganda baffe bonna abamu Maserengeta ga Uganda muberenga muli obaka buno bwe kamala okuzanya tusimbule program ekitundu ekyokubiri eky'ebyobufuzi. Akalango kano kali sponsored by comrade Rita Hassan ngayagala baganda baffe abo Maserengeta ga Uganda betuyita abanyankole bawulire obaka buno bulungi nnyo mukawulize bulungi nnyo nga tugenda mu part ey'okubiri mu program eyo Sunday. Eji message ninyenda mugitambuze eyike ahaminyeto yoneri kugo mu Western Uganda. Ninyenda message yanje jetambure mugitambuze mugisharinge eyike ahaminyeto omu Western Uganda. This video is specifically from the people of Western Uganda. Ejesha hatwareba wini byanyoma yakola statement munaenda kwiza kwesimbaho omukaruka 2026. This is the game of Museveni to make the people of Western Uganda dormant, completely dormant. Nano kubashweke chenda amisho kubereka ngu you are not valuable to the change of our country. Eje kintu Museveni kyaliyona akola ijuka imusize Besigye kumugaruza omubyo butegeki bwihanga konka byangira abana banjire kumukakinga apa abana banjire kumugaruza amapu ategesha yaliyona akola aliyona agaruza byini byanyuma ku dividing the energy the effort abantu yibatire mu kureba ngo niba uniting as Ugandans kureba ngo tubasa kuhindura ihangeri. Museveni kyaliyona akola arebere Besigye abana bamwanga banga kumuha attention bamuruga. This is the first time Uganda nzo kutabanza kwe unitinga kwegita kurebeka nkutuwanisa Museveni. Ninyenda mwejuka abantu ba Western Uganda mu Museveni obyabe na izo mbutegeki bwihanga mukamwanga no kumwegitaho. Hategesha haliona akoze simwe kurebeka ngunaguma mbutegeki bwihanga. Hategesha haliona abaletera wini byanyuma musigare nyuma mushwekirwe mwereke ngwimwe timukwenda change. Ejesha haniyo yaba eminyeto specifically ninkohore minyeto ninyenda mube vigilant abantu nkaba wini byanyuma ejesha ibalioni baleta wini byanyuma tulago mu United Nations konka tuyambire kinkabanya Uganda ebintu ebilioni bikogo mu Uganda weta kubireba wini byanyuma takubireba katakareba ganatayo any compliment omu United Nations kutuyamba abikorobero na nebe hagaro Museveni byaliyona akola abanya Uganda ejesha hanaliyona atwetera bini byanyuma kudividing the force abana yibatireho abanya Uganda yibatireho okwegita abanya Uganda okubatireho force eyibatire haba eminyeto yihange yigitireho kurebeka ngo nibahindura obwebembezi bwa Uganda ategesha aliyona akwetera wini byanyuma to disorganize the people of Western Uganda akubana we nakimanya ngo aba Western aba muruhire nawe Museveni nakimanya cyo ngo aba Western aba muruhire kandi nareba there is no any omuntu ari kubasa kuchanginga that will of the people ategesha aliyona abaleza ngo mayala eta wini byanyuma Isaiah Simbe ejesha wini byanyuma ekitekateko cyo kwesimba hakiyirenka hi wini byanyuma tuwado mu government ya Museveni na nejesha haliyo mu UN on appointment of Museveni mwana enda kutujira munaenda kwiza opposing a boss we abanya Western tinkwenda mugomu trap za Museveni ejesha Museveni nareba ngwensiyone mwanjire tachibasa kuconvincing abantu with words akubatine cyakolira abanya Uganda aba Western bakababiha mononga babashweka mononga babereka ngunimwe mujyo mu kintu konka timunine kintu kimurumu Westerners timwine kintu kimurumu you are also suffering like us like other parts of Uganda konka Museveni akaleterensi yona kuteka ngwimwe murije kandi ni mumukunda ategesha hakirebere ngwe minyete yegisire nyowa mukolingi only youth ndiyo ningamba ne minyeto eri kurugo mu Western Uganda. So this is our time to join hands as youths to change the leadership of our country. Aba bashiza baturani batuzanira mitwe baturani batubiha mbwene wini byanyuma naenda kutugira ejesha hani bwe yareba Museveni nguni mubi nibwe yiza kumwesimbaho Museveni aliyona akwata abantu bena abatutega just to divide us kushisha just kushisha kutana tani satureme kukwataga nakuba nareba ngo ejesha abanya Uganda ba uniting begisi
begisire nibenda kuhindura obwebembezi bw'ihanga ate je shaha naenda kuteka akavuyo alesire besije kumugaruzo mu matu g'abanyayuganda konka bamwanjire ate je shaha naenda kubatega wini byanyuma kubashitamera mukaguma mu kigahansi mukaguma mu kiro mu ryejo nguno munyankore mutayi witu omunyankore mutayi wanatinye cyabagorira bayandire ki obwebembezi buryo mbanda bari mu group ya Museveni ombakorera Museveni konka bawesitana nimwe muri kubi abantu abafunira mu geji government nibaba kugikoramu konko mu western Morocco owaburijo taine cyayamberwe na wayinona abona ategeshani babaretera wini byanyuma ngumanya mugure wini byanyuma aizo mu western Uganda atandika kucyankaranya atandika kushise bintu abo kugira rebire ngo abana Alminyeto yegisire takiri hebyo ngumanya guno munyankore manya akabateka mwechi ngumanya omuganda no mushuma mutandika kusosora nabantu mutandike kweyanga we kuhikirize byakura nayenda ejo niyo shaha nke minyeto yihanga kwegita abantu twena tukwegita tukarugo mugaba bashiza baliyoni batuzanira mutwe batuhindwira abahuku omunsi yitu ngeni wini byanyuma ekimuzire ngo aruge yayesimbeho nayenda kwesimbaho bata nibwo arebire ngo Museveni yaba mubishi akirebire hati iba yaheza kuwa mani ahabwenshi batakwegita bakamakinga one force tukahindura obwebembezi bwihanga. This message goes to the youths from Western Uganda niko kire tukajoyininga Western Uganda mubire mu by'abantu babagara munonga omushonga zikwata hihanga ryanyu konkensi yona hati nimwe batire hamisho these people have been using you to torture Ugandans, to kill Ugandans in your names, but you have kept quiet for so long. You couldn't come out to defend your region, to defend your names, to defend your cultures, to defend your language. Abasheza bakabesherekamu ategesha hanibenda kuizo mu Western Uganda kubatana tanisa kureba ngo mware makwatagana tware makwatagana abanya Uganda nyowe ni intero moranga gwanje ni guterera eminyeto eri ku rugo mu Western Uganda. Be vigilant, don't allow Museveni to divide us, to divide our struggle. All right, message yo mucharo emujudde bulungi nnyo, sponsored by Comrade Rita Hassan. Amanyo olunyankole mujudde bulungi nnyo, setaga gibadiramu na olunyaka tuluma bulungi nnyo buli kimu kyayogedde kituufu. Njala sokuyisawo statement ya dakiikemu. Njala okubaza abaana abawala abalina engala byekola abali ku social media platforms zonna ng'oyogera ensonga ku lw'eggwangayo. Omwana ono bwe bali nnyo balire n'abawala abalala wabula njala okutwala omukisa gw'okubaza mwannyinaffe gwe bayita Nkajja yalabikiddeko ku mutimbagano gwa ABS TV y'amaanyi mu America nga alambulula ensonga mu Lunyanyimbe ekyaviiriddeko n'omukulu Sibinyo Nkondo Musk Elon Musk omwogerako n'okubanga amutimbye. Banyabo ne bassebo mukyala Nkajja yonna wooli oba oli mu Uganda oba oli luddawa webale kubeera kyakulabirako n'omukyalo n'abawala abala mwenna I salute you. Lwaki ensi eno bwetabanguka abantu abasinga okufuna obuzibu babeera bakyala si basajja. Kati gwe omukyala bw'otaaveeyo okukozesa bwongo obwo okwogera ku nsonga zikwatagana ku ggwanga ani agenda okwogerera? Nabagamba nti fe abasajja bwe tuba tuwasa ebiseera ebisinga tetuwasa ndabika ya mubiri gwe tuwasa ngalabi. Gwe omuwala abeera ku TikTok n'olaga amabeere go n'olaga akabina nga bwe wakula bambi ojja siiba ku ekyo nga teri musajja asobola kumanya bwongo bwe bukola butya. Ngenda kusaba mutandike okwogera ku nsi yammwe n'ensonga z'ensi yammwe. Abasajja bangi bw'atula nawuliza omukyalo naga nti omwana oyo omutwe gwe gukola. Bw'awulira mukyala Nkajja ebigabo byayogeddaga nti omutwe gwe gukola. Wabula bw'onoolaga amabeere oba akabina gyaga nti oyo obwongo buli mabega oba mu mabeere. Yenjawulo njagala obayigiriza. Muve mu bintu bya laavu ya Uganda teri ayina laavu nga Uganda eri bwetyo. Baana bawala bali ku social media mbategeeza abasajja okutegeera nti mutegeera yengeri gy'oyogeramu ebigambo ebigatta. Either nga biyamba bakyala banno, biyamba bakyala banno, biyamba abaana, biyamba eggwanga. Wabula buli lw'okozesa omutwe gwo mu bintu ebitagasa olaga mabeere, olaga bubina. Kati omukyalo no nga bw'omuwulidde ayinza okubulwa obufumbo.
omuwala gwe yayogedde gwe bayita nkajja ebigo byayogedde asobola okubula obufumbo kitegeeza nti omutwe gwe gukola naye olwonogenda ng'olaga figa zo nga tosobola kwogera nsonga ziyamba baana ziyamba bakyala kukyusa ggwanga nga gwolooza ekikolo kyo n'amabeere gakuyamba okubeerawo muganda wange oli kireebereebe toyina mugaso era tebajja kutegeera nti otegeera mudde mulabe interview y'omukyalo oyo mudde muwulire abaana boogera ku social media nga bawala entegeera yaabwe yanjawulo nnyo saagala Museveni abakozesa ensobi okubalowoozesa nti Uganda eri safe abasajja ffe balwanyi tulwanirira ki ku saving nsi eyo ensi bwetabanguka baani abafuna ebizibu mu abakazi muveeyo mwongere so njala okubaza mwenna abakyala bakola video ekibalaga nti mutegeera kwe kwogera ku nsonga z'eggwanga n'ensonga z'abakyala ez'abaana n'okulwanira ensi yammwe mulekera ebintu by'okweyambula yensonga lwaki mugenda kudiba lwa butategeera bwammwe okudiba bwakomwe kusinziira ku ntegeerayo teri musajja asobola kwagala mukazi nga talina bwongo tekiriyo nga gwe basinga obungi mulowoleza ano kintu kimu nti oba ekintu ky'okwegatta kye kikufula omukyala no nabagamba ekigambo kimu nti ekintu kibayita omukyala gwe mutwe ebyokwegatta mu nsi yonna gyebiri batunda na bitunde naye omutwe nga gukola tebagutunda yensonga lwaki tolina street kwosanga batundawo laavu naye olina street zosanga mu Kampala mu nsi yonna ng'ebyokwegatta ebyokwegadda babitunda ne ku online kwebiri naye tebatundako bwongo kati gwanoonya laavu tebagino laavu gyonoonya ojja gifuna mu Uganda empya sooka onoonye eggwanga liyimiridde litya ekikufunisa viza odduke mu nsi yo lwakuba nteyina mirembe mwogere ku nsonga zino mubeeremu amagezi awo nvuddewo yoseeri ne gurupu yo ffe tubadde tukola omulimu gwaffe okuexposinga worldwide nga bacomrade mu diaspora bakola demonstrations ba chapter leaders njala tutwala omukisa guno okubaza ba chapter leaders n'abakulembeze mwena abakyorganizinga demonstration please mugende mu maaso nga mu demonstratinga twogedde ebigambo bingi ng'ensi ebiwulira wabula twafunye omukisa nti kati tusiddaanasite obutemu bwabwe n'obufere bwabwe kati buli ku international level batandise okuexposinga Museveni ne muganda we Kagame demonstrations zadde mu nsi yonna nga zikonda emiga abantu aba Museveni ne Kagame era zimu ku demonstration ezabadde mu nsi yonna olw'ebikolobero byabwe As you can read in our memo, so we signed all organization here. We have Congolese for Trump. We have a lot of organization here. We are here for peace. And the Congolese people can work with you guys hand in hand on win. Right. Awo tutuuse nga bantu be-exposinga Museveni na buli kimu kyakola. Kati Bannayuganda bulijjo mbagamba nti ekintu bwe kiba kyokyo kirina ne kiwola bwe kimala okuwola n'okikwasa engalo akatambi mu pati okubiri katandise nabagambanga nti omuntu bw'akulimanga empindi ku mabega omutunuuliranga nnyo nga gw'omanya amazima you just keep quiet and you relax toleekaananga na kiyenje ng'olina ddu njala okubaza Mukama Katonda nti buli kintu kibirako entandikwa n'enkomerero Katonda ffe mu Uganda yali yatuwa ekirabo ky'ensi ng'atuwadde abantu mu Uganda mulimu enguudo ezimanyikiddwa bbiri oluguudo olutegereka Katonda ffe nalwo yatuwa oluguudo luva mu kibuga wakati ne lwambuka ku Namirembe ne lujja mpaka Lubaga bwe lutuuka e Lubaga ne lutuuka ku nkulungo eyawula oluyita wakati olwambuka olugwa eri ku Pub na luno oluyitawo ne lugwa ku Papa Po mulya bulungi nnyo oluguudo olwa Papa Po ffenna abamu lusinga okukwata ffenna abanaasa abategeera tukwata oluguudo olwo baluyita Nabunnya Road njagala ontegeere bulungi nnyo ffenna ebitonde Katonda bye yatunda abasajja oluguudo tulukozesa nnyo Nabunnya Road mu butonde bwaffe naye ate abasajja abakulu mu gavumenti ya Museveni badde beekwekanga nnyo
nga batuteekako simanyi ki ekibiina kya National Platform ate kibeera mu division y'e Makindye ku luguudo oba mu kitundu ku kyalo kye bayitaani biina mutungo ekitali kituufu era badde bakiteekamu ssente nga bakitambuza wabula Katonda bw'atalya paani ate nga ne paani takyuka nsiika ne sheepu tekyuka. Binnyokondo Donald Trump bwe yaggyeewo ssente eza USAID wattu ekintu kyakyuseemu. Fadde bagamba nga tutatinanye oluguudo lwa Nabunya Road okukira ku Papa wali tugwe mu Ndeeba nga tuga nti abantu aba ate ba mu Makindye division e Makindye bebbiina mutungo tuga ffe tuli beno wa Nabunya Road eno ku luguudo olugwa ku Papa nga batu ntugano Katonda ola ekiseera kyatuuse. Binnyokondo Donald Trump ekintu najja n'akikuba ku mmeeza n'agamba ko ssente zimwe zibadde ziva mu America mu USAID ssente zino zibadde zigenda ku akaunti ya gavumenti ya Museveni era nga ziri obukadde buno bwa $, nga ssente zino ziyamba abakozesa oluguudo olulyo lwa biina mutungo mu Makindye. Kati n'obuuza abantu bano wammanga musajja mukulu Niyonzimana Aloysius Bugingo ffe olyo tugamba nti oluguudo tumanyi mu Uganda ffenna Katonda lyetutonda oluguudo olwo lugenda ku Papa Paul lwa Nabunya gwe n'ogamba nti amuli bebbiina era ne ssente tuzifuna. Mukulu wa Bedi Bwaneka nabo ne tugamba ekigambo kyekimu, Anita Mboge ne tugamba ekigambo kyekimu, Frank Gashumba tugamba ekigambo kyekimu, Basajja Mivu ne tugamba ekigambo kyekimu, Balamba Rugahabi tugamba ekigambo kyekimu, ba NRM bloggers muka ku Lubega tugenze ku Masasi Mpoga Nsamba Mabike n'abala mwenna. Kati bakulu abazungu badde banyonyola ssente zinengeri gizitambulamu mwawuliddemu nga mulimu ssente za National Platform teziriimu. Lwaki ssente zigenda ku akaunti ya Museveni ne family ye nabagamba nti Janet Kembabazi ayingiza container za lubricants n'obutabo ku kisaawe Entebbe ne buyingira mu masomero era bayina na clinic zabagabiramu amakerenda agakyusa abaana abalenzi ne bafuna embeera y'ekikyala n'agaba abaana abawala ne bafuna embeera y'ekyami okubakyusa mu ntegeera yaabwe. Kati munange ebintu bino nga muloza nti byakusaaga naye Katonda mwatalira paani ate paani atakyusa size atakyusa shape. Lwadde luli nga Binnyokondo Donald Trump akawangamula video nga zivaayo. Taxpayers are still paying for it against the wishes of our Congress. It's really outlaw. It's become an outlaw industry. I mean, people are waking up right now, getting ready to take their kids to school and go to their jobs. Hard-working Americans, they work for these tax dollars, and then we're wasting it on. Look at this. This is where we're sending money to other countries. Serbian LGBTQ rights group, they got $1.5 million. Electric vehicles for Vietnam, $2.5 million. South African transgender HIV research, $30 million. Uganda LGBTQ rights group, $4 million, and Egyptian tourism, $6 million. And I heard on Sean's show last night, Kati mukuru amanya gensomye Yoseriti bahabula ne government yamwe twagala mutunnyonnyole mwe abafuna ssente zino abebbiina mutungo mutunnyonnyole ssente zibadde zikola mulimu ki nga munnyonnyola ffe abayita ku luguudo lw'e Nabunya olugweri mu Ndeeba ku Papa mutunnyonnyo kuba bujja mutuga nti ffe tuli bebbiina tubaga ffe tuli bebbiina tetubimanyi ssente zijja ku akaunti zammwe mwe abebbiina mutungo mu Makindye division ffe tuli beerubaga Yoseri ffe tuli beerubaga eno ku Nabunya Road gye tuyitandugwa mu Ndeeba ku Papa pomwe muli bebbiina e Makindye kadduza mutegedde Katonda tali anguzi abeerubaga tuwangudde abe Makindye mujja tunnyonnyola miliyoni nyabwebumbi 14 mu obukadde 8 ssente ze mbadde mukozesa nga muzijja mu USAID nga zipromotinga division y'e Makindye ey'ebbiina mutungo ffe abeerubaga nga mutusibako oluguudo lwaffe mulwogerera bubi ng'ate mumweri muliyo muli mukukozesa bintu bitategereka. Kati twagala bategeeza bakulu olw'olumu mulekanga abantu ne boogera obudde bukyuka buli kimu ne kikola ki ne kitegeera. Kati Katonda akyusizza ejjinja musobola otuwa ku mbalirira y'essente ezo ffe abeerubaga eno ku luguudo lwa Nabunya tusaba embalirira ya Makindye division mutunnyonnyole ssente ezibadde zikola Makindye division
mugombola yebbiina mutungo ssente ezo mbadde muzikozesa kira bani abadde bazirya fe abeeru bagenda ku Nnabunyalo liffe tubuuza fe abeeru Lubaga division eno abayita ku ludo lwa Papa Polo lwendabunya ffe tubuuza ssente zaffe zibadde ssente zimufuna badde muzikolamu ki ffe twabagamba tuli beeru baga ku luno oluguudo gye tetuvaawo awo tetuvaawo Lubaga tetuvaawo ku Papa Po kono oluguudo tetuvaawo kati mu aba division ye Makindi abebbiina mutungo mujja tuwulira expenditure ya ssente ezo ate muyina okutwetondera ekifaananyi kye mwatusiiga mu ggwanga nti kyali kikyamu fe abeeru bagenda ku division ye Lubaga mujja twetondera awo tuvuddewo situwagala tulwewo nnyo kuza mutegedde kati nabagambyeko ku nsonga eziri e Congo nembagamba nti bannayuganda bali mu kubatta bali mu kutta Abanyarwanda bali mu kutta bannayuganda wabula ekisinga okunkwasa ennaku abantu abafa ba indigenous si Banyarwanda simba wakati awo nabasomesezza nembagamba nti Museveni yakola kye bayita sub-county policing. Sub-county policing yagikola nekigendera ekyokujja automatically abasirikale ba police mu Buganda okusingira ddala mu Kampala, Ntebe, Wakiso ne Mukono okubajja mu forcefully mu magye nga replacing abantu abo n'abasirikale ba SFC. Ladies and gentlemen, njala bategeeza buli musirikale eno wa police ngoli mu Ntebe, Mukono, Kampala, Wakiso nga bakusindise mu ogende mu Gombola yona sub county nga bakusindise nga toyina ogenda kusula de okola ki bakujje mu police automatically na yo bali placing n'aba SFC. Kino Museveni akikola nga amanyi nti ekintu kye twogerako ekya protest vote kigenda muli awo kati ajjawo ba police ba indigenous abasikiza ba commandant Abanyarwanda abajjanga ba police nga ate basirikale. So I'm here to inform all Ugandans, most especially those senior police officers in Kampala, Mukono, Wakiso and Entebbe, that forcefully transfer from those areas to other areas, it is an automatic dismissal from forces. And that move is made by Museveni to implement his military associated mission of removing indigenous from the forces to replace them with SFC army officers in police offices, as he slowly planning to implement his system of destabilizing or attacking or controlling in case of any chaos elapse during the 2026 elections. That is his move. So ngera bategeeza mwenna bannayuganda gwa police era gobakyusiza by force teweekuba ssasi noonya spiri yawo gwomanyi nti waakabano mubbira empafu ku mutwe tuweekuba ssasi kuba kati nakafuna cases nga 20 abantu nga besse babasindise ogendeyo tewali nyumba tewali kintu kyonna tewali kintu bamusindise busindisi bakikolakako dio okujja mu basirikale bano bateekemu abajje abagenda okubeera mu uniform weza bagenda okuduumira in case wabeerawo okwekalakaasa oba bagenda kikosa mu Kampala okutandika okukola obuvuyo dduli mu kulonda balemesa abantu okulonda bakontrole kye baagala bagenda kikozesa naye njala kugamuganda gwe nga tonneekuba ssasi genda onoonye spiri yawo waaka abaana ali mu ofiisi omukuba essasi okimenti ekyo kimu neweekuba essasi olwanira eggwanga lyo ekyo kibagambye kati ekyo nga kimaze nabagambye nti olutalo luli e Congo luno abantu abali mu kufa bannayuganda abasirikale si baakabano basindikayo baganda baffe bonna bebaali ku luutingo okuva mu bitundu ebirala by'eggwanga abali mu kufa wabula information gye bawadde abantu bano bafa mu nnamba gye bafiddemu ennyingi tebabazza Uganda babatwala Rwanda n'Abanyarwanda bazika mu mass graves. I'm here to inform the international community that Museveni is slowly eliminating indigenous Ugandans, mostly those who are serving in UPDF. And recently, as you witnessed that The Guardian, the international newspaper based in UK, and also I think they have a branch in USA, they say that many Rwandan troops and Ugandan troops that have been killed in numbers in Congo. But ask yourself, where are those
remainings of those serving soldiers. All those dead bodies, they were packed in lorries and taken to Rwanda, and they are buried in mass graves without notifying their families as we speak right now. Those small in numbers, they were brought yesterday in Mulago Referral Hospital as a camouflage system to show the public that whatever is going on social media or on international newspapers is not valid, that they are lying. We are not lying, and the international papers are not lying. Banda Uganda bangi bafudde. Ne babazise Rwanda. Kati ka video ke mwala benti balese emirambo bagibadde 18 ako kabadde kusiga kazigo kulaga nti wali bafudde. Kaka no wano. It was a somber moment at Mulago National Referral Hospital as bodies of the Southern African Development Corporation soldiers killed during the fighting in Goma were brought in for post-mortem examinations. They were escorted into the country by the UPDF and transported to the hospital in Kampala. The bodies arrived at the Rubavu border yesterday at midday before being cleared for their onward journey into Uganda. Sources indicate that the post-mortem examinations on all the 18 bodies are expected to take several more days, potentially. Wabula, nagano okwogera ku basi zize nabateerayo. Kubanga state yagamba ati basi zabadde zaba UN officials. Njagala oberemu amagezi bulungi. UN yakoma okubeera mu Congo n'okujeba officials baayo dda lwaki. Omuzungu ne baakola nabo nga abeesiga bamanya ekigenda okugwawo emyezi 6 before. Bamanya era abantu babasinga obungi babafulumya. Ompulya bulungi babafulumya. Njagala ondeetera video nga basi zaafuluma nti bayingiza ba UN officials basi 10 zaafuluma. Kale katugamba 5 kankuwa 5 ezayingira eggwanga. Mwabalabako nga balinyisa ku kisaawe Ennyonyi Entebbe nga baddayo ewaabwe. Bonna bamaze ddo basaplayinga. Lwaki? Njagala ulize bulungi nnyo. Bamazoza basaplayinga bagenze balonda abantu baabwe mu different parts of Rwanda ne babayingiza eggwanga or keeping a families abanga ziri safe. Abo si bakozi ba UN baleme basibuwaza. Kati okuwa proof kankutegeeze kino nakyo ekitegeere. Nga twolekera ogenda mu kalulu bwe kanaaba gyekali. Ekitongole ekya Uganda Electoral Commission ekikula Simon Byabakama kyagamba nti kyatimba enkala z'okulonda okumala ennaku 20. Naye enkala zino kyatimba za NRM si za balonzi okwetoola eggwanga lyonna. Era mwenna munanjulira nti enkala eziri ku magombolola ku byalo ku miruka zonna zibadde za NRM si za Electoral Commission. Era mbadde mukira bulungi nnyo. Kino bagenda kikozesa nti bana bamaze otubaka no batugambe nti already tubadde tulina lead nga twaligesitalinga abagoberezi obalonzi emitwalo embilioni 2 ze tulina, so temujja tugante twabawangudde. Nkiddamu NRM registers eziri ku byale walonderwa okwetoola eggwanga lyonna. Bano bagenda kikozesa ng'obujulizi singa babbe akalulu ne twatwala mu kkooti. Bajja gati ffe tulina enkala za NRM nga tulina abawagizi milioni 2 mu ggwanga. Babireete batandika obifujinga mu kkooti ng'obujulizi kye bagenda okukozesa. Ensonga lwaki nti soka weebuuze. NRM yeyina enkala z'abawagizi bokka mu Uganda. Walabayo ekibiina kyonna nga kitutte olukalala okulonda ku lukola lw'abawagizi bwakyo ku polling station. Ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament kati ku ludda oluvuganya National Platform. Walabyeko wonna nga National Platform etimbye enkala z'abalonzi baayo. Walabyeko FDC nga etimbye enkala zaayo. Walabyeko DP nga etimbye enkala zaayo. Oba jjema lwaki NRM? Soka okyebuuze.
bakikozesa kubanga bali mu kuregisteringa abantu in the disguise nti Electoral Commission yakoze eki yabalagidde bali mu kubba bululu essaawa zino naye ekyo nja kibagambo nja kitegera wano watwogerera olwaleero bamagombola chief bonna okwetoola Buganda Museveni n'akabinja ke babawadde ensimbi okutandika okuyingiza Abanyarwanda obafunira ebyogera n'obateeka mu register ez'okulonda obujulizi bwennawo obwekunala mu gombola y'Ebuwunga e Masaka ewaffe gye nakulira njala bategeeza nti ku gombola y'Ebuwunga chairman w'Olosifiri akulira egombola eyo omukulu Sekasiko ono Sekasiko ng'akolagana NRM ku biragiro bya Museveni bayingiza abantu abatali ba mugombolera ku byalo ebyo n'abasindika ku byalo by'enjawulo okuwandiisa mu register ez'ebyokulonda n'okufuna endagamuntu okwetoola egombola y'Ebuwunga kati ono omugo twafunyeko proof n'obujulizi wabula kino kigenda mu maaso mu Buganda bwonna kati wenkubuliza basi zibadde ziyingira mu Buganda nga zituddemu baana bannyoko abadde bayingira okufuna endagamuntu baani kyenkubuuza kitegeeza nti bano abantu bali mu mission ya kukozesa advantage nti mu Uganda omuntu asobola okufuna ebiwandiiko n'atuulamu ne bakola ekibalina kati njagadde bategeeze egombola y'Ebuwunga ebyalo byonna biri mu gombola y'Ebuwunga chairman ono wa chairman LC3 mukulu Sekasiko atambudde magombola gonna agali mu gombola yonna ng'atambuza Abanyarwanda ku byalo kyalo ku kyalo LC1 nga bawandiisa okufuna endagamuntu n'okubateeka mu register z'okulonda kati ono omu n'ekibadde kikolebwa mu bitundu byonna ebya Buganda okuba nti bakola ekintu kino yensonga lwaki teri muntu yenna anyega ku nsonga eyo era bino nze mbyogedde mujja biraba ate nga nze nabagamba ebyange mbyogera kate ng'omusizi agula essiyani nti ngenda kulirako bantu bange ekyo nakyo mukitegedde tugenze ku nsonga endala najja ne bagamba wano nti mu nteekateeka y'obufuzi eby'ekiyaaye n'enkola y'ekiyeekera y'ekisiru Museveni akyakozesa enkola enkadde abajjukira obulungi nabagamba nti mu bitundu by'e Bwayiise Kawempe nti poliisi ekolagana eddamulira n'abyo by'okwerinda mwe muli n'abatali bannansi abagwira abagenda mu bitundu ebyenjawulo mu bitundu bya Kawempe division nga bayita abavubuka mu ghetto nga bayita ku poliisi nga babakwasa obupande obulaga nti bazziba misango n'obajjako statement n'obakuba n'ebifaananyi n'abamala babawa emitwalo 5 ku 10 buli muvubuka n'amaani babata ne bagenda ekikolwa ekyo nakyogerako dda ne mbagamba kigenda mu maaso lwaki bakikola nabagamba waliwo kye tuyita mini ne silent genocide egenda okwokalinga mu Buganda nkiddamu Museveni apulaninga mini oba silent genocide mu Buganda ng'egenda kukozesebwa bijambiya naye ng'okuleeta evidence obujulizi bagenda kwasembolinga abaana bano bagenda bajjako data ku mapoliisi ag'enjawulo mu Buganda nkiddamu eyo statement nagikola emyezi sigimanyi bungi nga bakikola mu Kawempe division kitegeeza mu division zonna eziri mu Kampala mu Buganda bali mu kikola nga baddira abaana babe batalina knowledge ku bintu bino nga bakozesa ebintu bano abaana tebamanyi kye bakola nti bakozesanga abagenda okubeerawo ng'abajulizi nti be bakola emisango gino naye nga Museveni akikozesa okulaga public nti kino bano bakikoze egenoside gye bagenda okukola katubadde terubuusa Kasozi Buddo ekintu nekibeerawo naye nga bw'owulira engeri gye bakyogeramu tekyawukanamu na kye nabagamba wulira bulungi nnyo ekiri ewaffe saidi ze Buddo na Kasozi Buddo emmotoka esobola okupaakinga nga kuliko abasirikale bano banva ku mirimu bali ku booda bava ku booda bano batambula ava ku mirimu gyange babagamba muyingire mu mmotoka baba oli wamubuuza luki ekinyingiza emmotoka mu buyingiro ojja binnyonnyolera eri nga tebalina musanga abantu nga tebakutuusa ku poliisi ekiringa ekikweyimirira okuva ku poliisi olina kukkiriza n'okwata ekijambiya nga kijjudde omusaayi ne bakukuba ekifaananyi awonodde ewaka bw'ogaana todda waka era okukkiriza just bakuba ekifaananyi n'ejjambiya ng'ejjudde omusaayi ne bakuba ekifaananyi awonodde ewaka so kati kino kyekigenda mu maaso mu Uganda kuba Museveni ateekateeka ebijambiya
mu nsi Uganda bagala kugamba nti be bano abatematema abantu ebijambiya bali mu kikola kati kukwata abantu kubakubya bifaananyi na bijambiya bannange sheyalinga ekyo kyawukanako nekinayogera emyezi sijjukira myezi emeka kyenayogera it's exactly the same thing kigenda mu Buganda katwadde tuli busa nzize nga mbagamba ebijambiya mu bitundu by'e Masaka uliriza bulungi nnyo ebibaluwa biraga nti okutandika n'olunaku olw'enkya nga 6 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno bagenda kutta abantu mu bitundu eby'enjawulo kati abatuuze abawangalira mu disitulikiti okuli Masaka Bukomansimbi n'ekyotera bali mu bweraliikirivu ku ki ekiyinza okuddirira bipapula bitandise okusuulibwa bwe bityo ate nga tugenda mu biseera eby'okulonda bannange ekintu ekyo gavumenti mukitwale nga kiri siriyasi nnyo nolwekyo twagala okusaba gavumenti n'okusingadde ekitongole ekyamagye ebya poliisi n'ebirala okufaayo mu mangu otaligamba nti byalwali kubanga eyo enkola y'ebyalwali yinza okuviirako abantu okukola ki bweguluzo byakusaaga Bukomansimbi abaayo bagamba nti guno si gwe mulundi okusoose nga basuulibwa ebibaluwa bino naddala ng'obudde bw'akalulu butuuse kyokka ate ne kimala ne kituukirira nze ayogera kumpi naziika abantu abasukka mu 10 benayiwako ettaka nga bajambiya kati ndi victim manyi kyekitegeeza muluka kisojo tuli benyamuvu nnyo tutidde nnyo olw'okubeera nti omulundi oguyise batutemako abantu 7 omulundi gumu kati bwe tubirabye tutidde nnyo ebibaluwa ebyasuuliddwa biraga nti bannamagye okuli omuduumizi w'enkambi y'amagye Kasijjagirwa General Deus Sande saako n'akulira Operation Wealth Creation mu bitundu bya Masaka Kano Samba be basindise abantu bano kinajjukirwa nti Bukomansimbi ne Masaka ze zimu ku disitulikiti ezaakusibwa ab'ebijambiya mu mwaka ogwa 2021 ekyaviirako abantu abawerera ddala 2 okuttibwa kati abatuuze baagala enkola y'amayumba 10 eddizibwewo nga yeeyokka ejja okubayamba okwaŋŋanga embeera eno byalo byonna ebikola disitulikiti 256 nti tugezeeko okuddamu eri enkola yaffe y'amayumba 10 okulabika nga tuteeka security kuba security tugirina mu Bukomansimbi nejjukira nti esookera ku ffe buli omu abeera embega wa munne tusobole okwewa obukuumi gavumenti egenda otuwa obwayo ng'ate ffe tumaze okwekolamu omulimu omwogezi w'amagye mu ggwanga Major Felix Kulayije alabudde abaasudde ebibaluwa bino nti tekabatanda kuba bajja kukolebwako era n'agumya abantu nga bwe watali kijja kubatuukako anaagezaako ebyatuuka kubwebijambiya ku luli mwabiraba naguno gujyo wadde kooti yatugajjeemu amaanyi okutugezesa Felix Kulayije olinga amakugunyo Felix Kulayije tokwatagana olinga amakugunyo lwaki gwe kennyini okimanyi Felix Kulayije mutuula ku Seemwayi ne mutuula ku Iso ne mu 7 nga ne kale ekyezi Kayihura kwali ne mupulani nga mutemugende kuteralizinga banna Uganda mostly Buganda ng'okimanyi njagala ombuulire eddiro mwali mukuttayo ejambiya ne mupapaledinga mu kooti mugenda ne munoonya bannontolyas ganga killers okwetoola amakomera gonna mu Uganda ne mbagari groupinga nga batendekebwa kale Kayihura okuddamu okutemula abantu kale Kayihura yakomawo mu service ali mu kutta Baganda buli kimu kikola mu Buganda mukwata abaana Baganda ne mbatemula mukwata abaana ne bateeka ebiti mu mbugo ne mukola buli kimwagala mutemula abantu lwaki ebijambiya biri mu Buganda wokka kubanga you want to destabilize Buganda kati gwovayo mugawo yambadde galubindi zino ezizo kya wolodingi mbusimayo temugeza mwekenye ekisinga okunnuma bakyali bano batuula ku mmeeza ng'emutu ne muteesa mugenda mukukola mutya bizinesi batuula nwaga kati mumanyi kirugenda okukola nti kati twagala bagenda ottema abantu b'ejindi ne bagamba kale Kayihura omulimu guugwo Kayihura n'akwata essimu n'akubira owa ebyo oli tusinkana ewo mpitira n'abalabo bati ne basinkana bakubirawo oyo musajja w'amakomera mwenyerwanda munnaabwe twetaaga abantu abali ku madda abali mu prison abakoladde emisango egy'amaanyi mubatuweereze ne babaleeta ne abatrendeka ebye bagenda okutema eno mission ina buli kimu neka bannayuganda banyumira ekintu munne tebakitegeera balowooza nti byakusaaga nenga abantu bali batuula bulungi nnyo bagati katugenda kukola tukole kati bwe ngabo musajja takwatagana alinga makugunyu
Mbasiwe modde mbasivumye. Kubanga batule bakola ebintu bino ne muloza nti basaaga. Ebintu bye tugamba zino si filimba n'abantu batuula. Na wano kanchi bagambe. Eno message njagala ogivunira omukongo yenna waali mu nsi yonna omugambe. Tulina ebyafaayo mu Uganda ebyokulabirako. Nti omusajja Omunyarwanda Museveni talituukiriza ndagaano era tateesa. Bino byonna bye babaddemu e Tanzania okuteesa mbwe mirembe basizinge fire. No, tekisoboka. Wabula njagala bagamba kano mujja kaje ngena z'omwezi lwayo ziri 9 omwezi ogwokuli mwaka 2025. Museveni nga bwe yakola mu kinana ng'agenda Nairobi okuteesa emirembe gijje mu ggwanga ne bwalwana. Omunyarwanda tagenda kuzikiza lutalo olwo mpaka nga lutuuse Kinshasa nga gavumenti bagijjeeko. Mujja kuzza video. Mutegeeza abakongo basituke berwaneko. Ezo peaceful meetings zebagendamu okulisolvinga conflicts tezigenda kubeerawo. Balina kuba munyalo. Kino kibagambe naku z'omwezi ziri 9 bagenda kukola buli ekisoboka olutalo lutola mpaka Kinshasa okujjako gavumenti ya Tshisekedi. Kankamudde mu luzungu tozakategeere. His Excellency Felix Tshisekedi, the President of the Republic of Congo. My name is called Lumbia Fred. I'm Ugandan based here in Turkey. I'm here to give you this information that I'm glad that yesterday you didn't attend the meeting which was held in Tanzania about the peaceful means of solving the conflicts between Congo, Rwanda, and Uganda. I'm very pleased that you did attend that meeting. But I'm here to inform you that the man whom you think that he's a peace lover, Museveni and Kagame, remember, Museveni is a godfather to Kagame. Museveni is a godfather to Kagame. So whatever Kagame does, he gets the order from Museveni. We have a history which doesn't favor Museveni at all. He pretends that he is a peace lover, but he's not a peace lover. And I'm here to inform you that the Banyarwanda, when they engage in something, they make sure that they complete what they started. Whatever peaceful means they are talking about, you won't get peace until you defeat them. They have a plan to overthrow our government very soon. So please inform all the citizens of Congo whenever they are to join your hands to save the lives of Congolese and to save your country. Don't think about any peaceful means of solving Congo problems. No, that is not what Museveni think about on Kagame. They think about overthrowing your government and taking Congo as their country. So please be informed. If you think that you are talking to peace-loving presidents, that is a mistake. History doesn't favor Museveni. History doesn't favor Kagame. History doesn't favor the East Africa. These people, they have their 250-year master plan of taking over East and Central Africa into their hands, using Uganda as their base. So, Mr. Felix Tshisekedi, whenever you are, the President of the Republic of Congo, I'm here to inform you, please, never in your mind to sit down and you think that you are going to solve Congo problems with a peaceful means. It won't happen. Try to find out who is Museveni and who is Kagame. They never settle or they never accept defeat. You must fight harder to force the Rwandese out of your country. If this message will be retrieved later, in case whatever I said has happened in the future, just join your hands with your citizens to fight against those people, to protect your people and your country. If not so, this video will be retrieved back on social media. History doesn't favor Museveni in terms of peaceful resolution, and Kagame as well. We know. And I think that you know the history of Uganda. Museveni, in the face of Africa and on international level, he represents himself as a peacemaker, but he is not. He's just a camouflage. He camouflaged that to be that he's a peaceful, a peace-loving man, but he is not.
And if you want to find out, find the families of late Idi Amin Dada, late Obote. They will tell you, and you know that some political historians in Uganda, they will tell you who is Museveni. He had terrorized Ugandans to the extent that every Ugandan, whenever we are now, we fear each other because he had created spy networks across the world to terrorize Ugandans who come out to speak about the political turbulences in Uganda. So, Mr. Shekeli, wherever you are, please receive my message peacefully. Don't settle for peaceful resolution. You must save your country. Fight hard. Thank you very much. Obaka musindikidde ategeere. Kubanga abantu bano balowooza nti Museveni muntu si muntu. Kati na kino ekyebijambya bibaddengawo okuva mu nsiko bajja batema abantu babakuba obukumbi. Bino si bipya batabimanyi mu jjo bitegeera. Bino ebintu bikadde bibaddengawo bakwate mwagala kutegeera. Ne mujja tegeera kimaze okutuuka ku family yo. Wetwogerera lwaleero millions and millions of you, over thousands and thousands of Ugandans bali makomera nga ne kesi zaabwe teziwulirwangako. Abajiddwa ku mataka, abatalina misango, abali makomera, abali mu kusibibwa, nga bali mu kubonyaabonyezebwa, naye nga tebajjangako mu kooti wadde okuwoza. Wabula omwami y'omu yawoza nti ayagala emirembe. Wabula ate omwami y'omu yakwata abantu batta. Essaawa zino wetwogerera. Nabagambyeko bwe nakoze video badde yaku Wednesday ne bagamba nti Museveni agenda kuyita NRM caucus. Ne mbabula kye bagenda okukola. Kikyatuusewo ekiwandiiko mwakirabe kikino kirabagambe si kye kino. Kirabagambye kyekyo. Baagala kukola bintu bye nga bifavalinga bo so si kulwa bannayuganda. Nekisinga okunnuma sente ze bakozesa okulwana entalo e Congo. Bannayuganda we are less concerned about Congo. Sente ze bakozesa okufandinga ku Rwanda. We are less concerned about Rwanda. Okitegera ekonomi yaffe egwa tewali atuyamba. Bannayuganda bali mu kusafaringa wawulo tewali atuyamba. Okitegera kubanga akozesa maanyi. Nze bannayuganda munemye okutegeera eddakiika zino zensigazizaayo njagalera nzanye akatambi k'omwana ono muwala wonna wooli. I salute you comrade. Njagala mutandiko abawala mu abakyala n'abawala mutandiko okulowooza nga abaana bano batandise okuvaayo. Mbazanyiddako omukyalo oli omunyankole. Kambazanyire nako n'omwana wonna waali. Ebigo byayogedde. Nenzivundula n'enkwasaganya gyakwasaganya ebigambo ekulaga nti omuntu gukola. Ulira bulungi nnyo. Omusajja oyo General Sale mumulaba. Omusajja oyo mumulaba General Sale. Y'omu ku bafudde bannayuganda ba beggars. Nga kwotadde n'abayimbi. Omusajja ono yakulira biprojekiti by'ekifere byonna ebiri mu ggwanga Uganda. Simanya operation welese creation, simanya PDM, simanya NADS, byonna yabikulira ono. Naye ebyo biprojekiti byakulira tebina we bikulakulanyiza ggwanga Uganda. Those are political projects. Ezo political genocide zaakulira zona ziri political. Tezibangako project za kulakulanya ggwanga era bannayuganda tibakulakulane. Ezo project ziriwo ku controllinga economy y'eggwanga Uganda no controlling enfuna y'abannayuganda butya bwe bafuna. Bagenda ne bakwata akakadde kamu ne bakawa omunnakyalo oba omulimi mbw'alime yeekulakulanye. Naye ne bw'aba alime nti yalimye kasooli kale bamuwadde akakadde kamu akateeke mu kasooli era alime kasooli. Weekanga nti akakadde akamu ke bamuwadde agenda gulako eddagala ly'ebijimusa eritali lya bbeeyi ntono. Okitegeera agenda gulako ensigo naye nga byonna ono yabirimu. Ebyo byonna byagenda oggula ono yabirimu. Okitegeera ne weekanga nti akakadde ke bamuwadde tekamaze na kumala ataddemu ezize. Okitegeera akakadde ke bamuwadde okwekulakulanya aka PDM aka creation simanya welese creation ke bamuwadde akakadde tekamumaze. Ne weekanga nti ate kasooli bw'aba abaze essente ze bamuwa okwekulakulanya kasooli bw'aba abaze ono amugula 2 kilo. Ekinene nnyo bw'aba muyambye nadda ku 4 oba 5 tasukkawo. Okwo kwekulakulanya.
okitegeera abaami bano bateekawo ebyo project those are political projects tezibangako project za kulaakulanya bannayuganda General Sale mulekeraawo okuwuddisa bannansi n'okubakuumira mu bwavu eno message egenda eri General Sale wadde mwatukoledde etteeka abantu mu obutaddamu boogerako naye tulina okuboogerako kubanga muli mu kusaanyawo eggwanga lyaffe ebintu byonna bye mukola tebirina bibikulaakulanyiza munnansi ezo project ze musiiba mutembeeta those are political projects era projects ezo muziteekamu babawagira okitegeera teri munnayuganda mulala asobola kufunamu eyo project nga tabawagira era ezo project muziteekawo gwe ne muganda wo kukontrolinga economy y'eggwanga Uganda n'okukontrolinga enfuna y'abannayuganda naye si kubakulaakulanya tetwagala mutusirwaze ebyo si bye mulina okukola okulaakulanya bannayuganda bwe mwe mwagala okulaakulanya bannayuganda mukole ku infrastructure mukole enguudo zitereere bulungi nnyo mutereereze bannayuganda education system mugitereeze nti buli munnayuganda alina asobola okufuna knowledge at a low cost ku bbeeyi entono ennyo bwe mumala ekyo mukole health sector nti buli munnayuganda yenna waali asobola okufuna obujjanjabi ku bbeeyi entono oluusi n'obutateekamu ssente okitegeera bwe munaamala ekyo musale amafuta mugateeke ku ssente entono nti buli munnansi yenna asobola okwafoodinga amafuta bannayuganda bagenda kukulaakulana nga temukutte bu token of appreciation nga mubawa mu ngalo zaabwe nti omuntu mumuwadde akakadde agende yeekulaakulanye gwe General Sale basobola okuwa akakadde ne weekulaakulanya akakadde n'olunaku tekakumala kulya muganda walya 2 billions per day gwosobola otya ng'okuba ewuwo okulya buli lanchi olya 2 billions per day n'oyagala munnayuganda omuwe miliyoni emu nga yeyina okumukulaakulanya ezo sente tukimanyi nti muzifunira budget namba mu budget y'eggwanga Uganda okitegeera ne muzikwata ne muzeezibika ne muziza mu nsawo yammwe mwe ne mutandika ozizanisa political projects This simanya PDM, simanya Welese Creation, simanya NADS, those are political projects. Tezina weziyambira munna Uganda wa wansi okujjako kuba controlling enfuna yabwe. Okitegeera, General Sale leka kutusiriwaza n'okukwata abantu baffe bonna nga bakulumba ggulu bazze kusabiriza. Gwo omu ku bantu abafudde bannayuganda okubeera abasabirizi. Okitegeera, naye kati ssaawa zino weefuula nti okooye buli omu akusabiriza. Naye nga gwo omu aliko kanaaluzaala kw'okufuula bannansi abasabirizi. Gwo omu kuba controllinga economy y'eggwanga Uganda. Gwo omu ku ssente z'eggwanga Uganda ezifulumira mu bajeti y'eggwanga Uganda ng'olinako kumpa ebitundu ng'ana ku buli 10 ku bajeti y'eggwanga Uganda. Ssente z'eggwanga zonna zitambulira ku gwo omuntu omu. Bw'omala n'olyoka ovaayo n'ogamba okooye ba beggars. Onoobakoowa otya nga gwo bafudde ba beggar. Okitegeera, tetuwagala kukwata busente obwo simanya kakadde kamu mukawa munnayuganda yeekulaakulanye. Twagala muteekewo system esobosa buli munnayuganda yenna okukulaakulana. Naye ezo projects ze muteekawo, those are political projects era ze muyitamu okuwuddisa bannansi okubeera nti nno basobola obbakuumira mu buyinza n'okubalaga nti nno mubafaako nnyo badde mubakole ki babalonde era bawagire ogubiina gwammwe. Those are political projects. Era kiziba kubanga si political projects. Buli munnayuganda era yandibadde afuna chance eganyirwa mu ezo project. Naye oba toli wa NRM tosobola ganyirwa mu ezo project. Naye nga sente ze mukozesa mu ezo project, no wa FDC as contributing ako, no wa NUP as contributing ako, no wa anti, no wa jema, no wa chibo naba contributing ako sente ze muteeka mu ebibinja bya simanya Welese Creation in NADS simanya kafankunali. Okitegeera, newe tuuka mu kuziganyirwamu abaziganyirwamu bakagulupa akatono aka NRM era bamemba ba NRM abasinga obungi ba MP kwe basinga okutambuliza ebyobufuzi byabwe kwe basinga n'okubira campaigns zaabwe naye nga sente ze zikola emirimu egyo zivira ddala mu budget y'eggwanga Uganda ne mulyoka mubinika bannansi omusolo ne mulyoka mubinika bannansi ebintu ne birinnya nga mmwe mwagala kufuna sente zibatambuliza gundi zammwe campaigns zammwe na projects zammwe. Those are political projects. Tezibangako projects za kulaakulanya munnansi kubanga era mmwe muzifunamu. Ezo project muziteekawo okuwuddisa bannansi na controllinga income yaabwe na controllinga nfuna yaabwe. General Sale tetwagala otusiriwaze gwomu kubanyaguludde eggwanga Uganda ng'era gwomu eyali mu ssaga ya NSSF gwe ne Janet Kataha Museveni mmwe bantu babiri abali mu ssaga ya NSSF sente ez'abakozi mu ggwanga abakozi batuuka okulajanira sente zaabwe mu COVID-19 nga tebalinayo yadde 10 nga wazijjayo wazikozesa era gwomu eyalabikira mu ssaga eyo eya NSSF naye nga sente ezo zibeera mu NSSF
tujjukire nti buli Munnayuganda contributinga nti n'omuntu akola mu factory by'aba China contributinga ku sente ze ziri mu NSSF n'omuntu akola mu office n'omuntu akola mu government n'omuntu ali mu maje n'omuntu ali mu police bonna sente zaabwe zibeera mu NSSF gwe wazijjayo n'ozeerira n'ozikozesa kati bw'ozijja mu NSSF n'ojja n'otandika oziwa bannansi nga otandika okwefuula nti bazze kusabiriza sente z'okozesa zaabwe si zizo gye n'osale so stop mustopinge ebyo by'okuwuddisa bannayuganda nti nno muli mu bakulaakulanya nga kumbe mubakuumirira ddala mu bwavu n'okukontrolinga enfuna yaabwe eno message egenda eri ggwe gye n'osale njagala ondeetereyo embuzi ze batwala ekyankwanzi ng'esobola okuyimirira ng'omukyalo ono okuli ez'abasajja n'ez'abakazi nga kuliko embuzi esobola okuyimirira ng'omukyalo ono omwana omulaba asinga n'edduguli n'abatulege Anita Amongi ono omwana amusinga okwatitulatinga ensonga z'eggwanga kino kye mbagamba yali dream yange Bannayuganda okujja okutandika okwogera ensonga zino ensonga zikakatako mwana muwala eyo I encourage you to come out to speak. It's your constitutional right. If you know nothing about your country, that means even you don't know yourself. If you don't know your responsibility as a human being, as a Uganda, that means you don't know yourself. Muvoye mwogere ensonga zino muzogere njagala okubaza abakyala mwena batandise okuvaayo mutandika okuvaayo ensi bwetuuka abaana mwe musinga okubonaabona abakyala n'ababi mwogere ensonga zino ono ogatta bamemba ba parliament aba NRM bona abakazi n'obateeka wali ono omuwala abakalakata n'abalala ono Sirikira Maria Munnayuganda alina omutwe ogukola bw'oba onoonya mukazi wakuwasa omukazi alina omutwe nga guno gw'oba owasa bw'oba onoonya bakazi bakubonyaabonya simanyiri ati buloke nisime bankyaba eki nga tasobola kutegeera nsonga kintuufu lwaki akukyaye kitegeeza mujja kubonaabona nnyo kyovula obugenzi basulira avuga nti wawasa wasenju wasanju essaawa zino abakazi mwe mulina okulwanira eggwanga n'okusinga ffe abasajja tufa mangu ebitutta bingi nnyo mwe musigala mu nsi mulwanire eggwanga lyammwe social media muzikole nga mununula eggwanga lyammwe sikulaga mabeere sikulaga bubina sikulaga beauty without blame that is a curse nkiddamu beauty without blame that is a curse upon you and you need to find out why am I beautiful but I'm blameless. Beauty without brain, that is a curse. Era kyovula nti tugamba nti bwe tuti omukazi omulungi ng'obongo tayina ebitundu by'ekyama bibonaabona nnyo n'okusinga ye ng'omuntu kyova olaba nti tasobola kutegeera nti nina ssaawa y'okutuuka okuba nti nina okufumbirwa setolinge. So beauty without brain, that is a curse. Find out. Omukazi yenna omulungi omutwe guba gukola teri asobola kulaba nti oli mubi wabula ng'oyagala okutegeera nti oli mubi beera mulungi ng'obongo toyina nowacapata ekyo temuli eryo ddebe nkubula genda obuuze abawala abeeyita abalungi ku kyalo nowacapati owa boda ow'amandaazi mutembeyi kubanga obwongo toyina busobola kugatta nsonga gati so ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Omukazi yennanga obwongo bwe mutwe bwe bulungi bwo bino ebitundu ebisigadde byonna, that is added advantage. Ne bw'otakozesa added advantage y'okubwongo okitegeeza, that is a curse, wafuna kizibu. Era ne messenger yagenderera abakazi mwenna, gwoba weemanyi nti oli mulungi ng'obwongo tolina, ekyo wafuna kisiraani. And that is a driving school. Whoever wish to learn how to drive, he will use you because you are driving school. Yensobola ki Abaganda tugamba nti amapaapaali gawoomera buli alya naye anoonya okuzimba tasobola genda kutema mutwe gwa paapaali guzimbisa gyo tesobola kuwangaalawo. Nkiddemu buli muntu ayagala okulya papaya lya paapaali. Era ne bw'ogenda ku breakfast mu hotel 5-star biki ne mutonninnyira musooka mupe ku fruits nga bakuwa fruits ng'olya naye when times come to build a house, nobody can use papaya tree nowhere. Kubanga tesobola kuzimba nju. That's the difference between beauty and the brain. So gwoga nti oli mulungi, yes, buli musajja ajja kujja kutuukeko
akokozese naye nga bw'anaatuuka okwatitula engisinga n'omubiri gwo nga omubiri tegukwatagana bwongaga eno tule kyova olagenda onoonyereze mbaga mmekeza bannalulungi teziriiyo kubanga obwongo tebukuweereza obwongo tebukuweereza omukazi yenna bwongo si figure no beauty without brain that is a curse kubanga ojja kufuuka driving school brain power maanyi ga bwongo so njala kugamba mwanyinaze yenna gy'oli kozesa obwongo bwo bino kadda byakuwunda obulungi bisigadde byonna ebeera added advantage but obwongo okitegedde bulungi nnyo nenkunyonnyola nti eppaapa liwoomera buli ayagala okulya ne bwe kituuka mu kuzimba teriiwadde ali eppaapa lyasobola kukwata muti gwa ppaapa ligenda gutadde ku kiyumba ky'enkoko nowhere ajja kunoonya kalitunsi ajja kunoonya kalitunsi ajja kunoonya omugavu ajja kunoonya omuvule azimbe enju so si muti gwa paapaali kati gwatalina bwongo li beautiful oli muti gwa paapaali buli omu ajja kukulya kuba buli mwayagala kufuna vitamini alire nga agenda kukozesa mu kuzimba nju kuba tolina musingi tolina foundation is here bwe nsukkaano mba nnyonoona mukama bakuume atakumira mpeera video wedde tusinkane ku lwokusatu saa zijja kuba 2 video ngivunaanyizibwako byenjogedde muvunaanyizibwako sivunaanyizibwa bwetebo bitegedde waliwo ategeera essaawa zino waliwo ategeera gye bujja waliwo ategeera omwezi ogujja omwaka ogujja n'atategeererako ddala so nvunaanyizibwa ku byenjogedde wabula sivunaanyizibwa ku ntegeera gy'obitegeeramu ompulidde bulungi nnyo mulwanire eggwanga lyammwe kulwa Katonda n'ensi yange video ewedde tusinkane ku lwokusatu saa 2 mweraba